osooka ogende ku SpaceX president gyali n'abakulembeze ba comrade abalala. Bw'oba olina Twitter account, president gyali ku SpaceX n'abakulembeze abalala gye bali. Okujja nga tolina Twitter account, then batolina bogenda balamu. Ne ku page endala ezikyukakyuka, ndaye abantu basobola okusharinga links ezo basobola okugenda okuwuliza biki boogera. Naye nga bw'oba nga olina Twitter account, osobola okugenda n'owuliriza eri nga nafuna butambuza ensonga nga bwe ziri. Alright. Bwe mmala okwogera akalanga ako bw'okasoma, ngenda kusooka kwebaza bannayuganda mwenna okwetooloola ensi yonna abavuddeyo mu kuwandiika ku mitimbagano egy'enjawulo. Omuli abawandiisa amabaluwa ku embassy ez'enjawulo, ku commission ez'enjawulo, mu gavumenti ez'enjawulo, saako nammwe abasobodde okugenda okwekalakaasa. Bakomredi baffe ab'e South Africa mubali nnyo mubabeeredde ddala omulimu gw'omwakoze okuteekawo demonstration nga musaba bonna basibe basiba ku byobufuzi baveeyo babate, saako ne comrade Eddie Mutwe naye ateebwe. So, kano yimu ku demonstration ezabadde yateeka dakiika ntono nnyo kanka abazanyi ab'e South Africa mubali nnyo mubabeeredde, then tuleke tugende mu maaso ne video eyatuleese. Kankabadiramu abakomrade ba South Africa, chapter ya South Africa abakoze demonstration video nafunzwe dofuna kana katuno kokanga ba demandinga okutya ba political prisoners saako ne comrade Eddie Mutwe Kaako. Alright. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwenna manyi eri abajja ku internet ennaku nga ziyiseeko abatasobola kulaba information bwetambula. Comrade waffe akulya security team ya president muganda waffe na Eddie Mutwe yawambibwa ng'ali mikono gya mutabani wa Nakyemalira era nga naye Kawenke ne Kijambiya Muhoozi Kanyerugaba yamutulugunya n'atuuka n'omugjamu engoye n'amulikodinga obutambula bwalina bwaterese ng'agenda bukozesanga okuswaza singa n'abaaganya okukolera ku biragiro bye. Wabula kye yakola kwe kulirizinga ekifaananyi ekimu ku kyo n'akiteeka ku Twitter n'agamba nti agenda musomesa Alunyankole, which nti kyatanula abantu bangi nnyo. Bo bano abantu babala ebintu bingi nnyo, akola ekintu ng'alina ebintu bisatu bye bayagala okufunamu. Naye ffe ekyo si kye kikulu. Ekikulu kya byonna kwe kulaga ensi nti abatukulembera si bannansi ate batulugunya abantu basoseze mu mawanga ate baagala nnyo obuvuyo. Kale abatalaba kifaananyi kino kakibaddemu omulundi gumu, then tulyoke tusimbule tugende ku video eyatuleese. Ekifaananyi kyekyo comrade bw'ati bw'afaana currently oba kye kifaananyi kye twasembayo okufuna nga bamuwoze amaze okugamba nti amuyina mu basement yamuwamba. Yoyo comrade munnaffe Eddie Mutwe Muhoozi gwe yawamba n'amuggyako famire ye n'atamutwala mu mateeka nga bwe galina okuba galagirwa, n'amutwala yamukoleko ebyensonyi byali mumukolako mu basement ye nga bwe yagamba. Mumpulidde bulungi nnyo, mu basement ye nga ye bwe yagamba. Alright, program ebimuli Mbulange Mengo tugenda gikola Kasavu Kanyama. Alright, olw'okuba nti twagala nsooke nkole ebintu bino wammanga, ensonga za comrade Eddie Mutwe muzitegedde era ze ziri ku Twitter X Workspace. Abantu bali mu kwogera nsonga zino na buli kimu kimalako okyogero kitegeeza ensi. Mu wiiki eno yennyini era abatamanya ngamba ba SFC bajja ku kitebe kya National Platform ne bateeka kamera, buli omu weetaagisa okuteeka kamera ku mirongooti egy'enjawulo ku bizimbe buli kona zonna nga baagala okumanya kiki ekikolebwa ku National Platform. Ne bateeka ne ku mirongooti obuntu obuwuliriza buli kimu nga bwe twabategeeza ne tubalaga vidiyo ezo. Njala okuddamu wano gibalaga nga bwe tulinda ano mpola mpola.
Alright. Kati ndowooza katutandike video eyaleero eyatulese. Butongole video eyatulese program emuli Mulange Mengo. Tugenda tandikira wa. Katutandikire wano. Njala okutegeeza Abaganda mwenna era nsaba okubaloopera naddala njala nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka omulopera manyi nti ebintu bino byonna yabikoowa dda n'ekizibu nnyo okubiraga abantu nti yabikoowa dda. Anazzi kuno Abaganda nga mukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka alabika ku mikolo egy'enjawulo gy'abaasiimye egijja gimanyikiddwa ku lukangagga lw'egyo emirimu egirina okukolebwa mu Buganda buli mwaka. Ssaabasajja Kabaka emikolo mingi gyazizze oba gyatasiimye kulabikako olw'abantu abagiriko abalaga ekifaananyi nti bo bali bulungi mu Buganda kumba ate bebaagala okusaanya Obwakabaka Buganda. Njala otegeeza mwenna Abaganda n'obategeeza nti olunaku lwajjo olunaku lwadde lwamukaaga ennaku z'omwezi 3 olunaku lwajjo mwenna abasinga obungi temwategedde olw'ensonga nti Ssaabasajja Kabaka ebintu ebimu yabyejjako takyagala bimanya. Njala obategeeza nti temwerabira nti empiira gy'ebika gyatandise jjo jagguddwa olunaku lwajjo naye nga yagigguddewo ye Kabaka wa Buganda omupya wasanya Charles Peter Mayiga eyawamba Obuganda. Ng'ate mukimanyi bulungi nnyo nti empiira gy'abika by'Abaganda giggulwawo era ne giggalawo Ssaabasajja Kabaka. Empiira gy'amasaza giggulwawo era ne giggalawo Ssaabasajja Kabaka. Buli kimu mu Buganda waliwo ebintu ebiri ku lukangagga ebya buli mwaka Ssaabasajja Kabaka byalina okuggulawo. Kabaka wa Buganda omupya omusajja Omunyarwanda Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja yawamba Buganda era ejjo bw'atu byaguddewo empiira gy'ebika by'Abaganda mu bantu abadde abatemye nnyo era ng'ebibuuzo balina bingi butya Ssaabasajja Kabaka bw'atasobola kujja ku mukolo ogwo naye ate n'abanga n'emipiira teyagiggulawo. Kati njala kutegeeza buli mu Uganda yenna gy'oli tuli mu mbeera yakafanda lengedde ery'obukadde. Bw'oba tosobola kusoma bintu bino obyetegereza bulungi kijja kutwalira obudde okumanya enti Uganda eri mu masaŋŋanzira era n'Obuganda buli matigga. Lwaki? Ssaabasajja Kabaka empiira egyo teyagiguddewo era tegyayogeddwako n'egy'amasaza bwetyo begigenda okulwa ensonga nti abantu abaliwo Ssaabasajja Kabaka yabakoowa dda abalaza obubonero bwonna ne muganya okutegeera. Kati wana okulya n'okukomba essowaani. Ebbanga letumaze nga tuluwana entalo okutasa Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka n'okutuuka olwa nti enkuyege zikyamukubira enduulu so nga ate bano kye bali bamaze okuteeka mu nkola yaabwe nti bali bamaze nti babaze Ssaabasajja Kabaka avuddewo. Newankubadde ennaku zino mumulaba agira n'atambulatambulako ng'asiimye ye ng'omuntu okwetambulirako. Ate era abatamanya ng'aba bano bakozesa omukisa munda gwe batambuza ku mitimbagano mu conference hall nga basomesa ekintu kye tuyita mental health. Naye nga kino ekigendererwa kyabwe kyakulaga bantu nti basomesa endwadde eyakajabangu mu bantu naye nga babuuza ekigendererwa kyabwe kyekusifu nze kibasomesa ebbanga lyonna. Olwali naku z'omwezi linnya omwezi ogwokutaano omwaka 2025 olwali mu butongole njala kusaba mukyala Sylvia Nagginda Luswata otegeeze mukama wo Janet Kembabazi Museveni ne Charles Peter Mayiga Ssalonga Wassanya muyimirize enteekateeka gye mutambuza esomesa abantu mental health n'abagereka Sylvia Nagginda Luswata gy'olaga ndabayo Gwene State House nga mulina mukama wo Janet Kembabazi mutambuza enteekateeka ya mental health nga mugisoma naye nakubuuza dda mukazi gwe mu famire yammwe ebukojja saako ne gy'ozaalibwa ani yalwalayo omutwe era alina ekyamu ku mutwe. Oganya okutereera saagala nve mu mbeera Abaganda bandabe ng'omuntu alumba nti mukyala wa Kabaka nedda nze entalo zange ez'ennwana muzitegera obudde bugenze. Ndi wano okuwoninga Sylvia Nagginda Luswata Charles Peter Mayiga ne Janet Kembabazi sisitimu gye mulimu kangitegeeza Abaganda banyabo ne basebo abasajja bano n'abakazi nga bwe nabanyumizaako nti bajja ku Kabaka Pazo Vantone era mwawulyako n'omuzeeyi omu gwe nagamba akomewa byogera taddanga byogera nga batambuza ekigambo ekigamba nti mu Uganda saako ne Buganda okusinga batagetinga Buganda nti abantu abalwadde b'emitwe bangi nga kino baagala okiteeka bakyalemye ekirangirira nga baagala okukozesa olukujjukujju okuvayo mutereevu okulangira nti Ssaabasajja Kabaka si mutereevu mu mbeera y'obuntu nti omutwe tegukyamuweereza oba yayita ttembo kyekigendererwa kyabwe wabula bayita wala olw'ensonga nti mbatambulirako. Ndi wano tegeeza Sylvia Nagginda Luswata
Janet Kembabazi Charles Peter Mayiga Salongo mulekera awe enteekateeka yammwe egenda okusomesa abantu busimanyi mental health kimuvuga nkimanyi mutidde kulangira bulangirizi mwali mwagala kubanga gwe kenyero kimanyi endagaano gy'owako emyaka 10 bagikuwambucha mutoteekeddwa kubeera Mmengo sofa wakatta abantu abasukka 6 Emmengo nkiddamu Salongo Mulengejja sofa yakatta abantu abasukka 6 Emmengo abadde n'obuvunaanyizibwa obunoonya obusunsula n'abo abadde basuubira okumudira mu bigere n'abatta essaawa zino ekkubo libasigaza lyokka lyakulangira Ssaabasajja Kabaka nti si mutereevu mu mutwe era tasobola kukola kintu kyonna mu Buganda kyovula Mayiga yeeyisa ng'owakagatta akamu buli mukola agendako yeeyita Kabaka ayogera bino ayogera biri naye Sylvia Nagginda Luswata nkulabula omulundi ogusembayo wenziramu okulaba omusomo gw'ogenzeeko ne ttiimu yo nga musomesa mental health walayi ngenda kwambula oba ensi enkyawe kubanga jjajja wange yansomesa naŋŋamba ofanga nnyo okulwanira Obuganda bali kutegeera oluvannyuma ekyo Nagginda Luswata nkulayirira abatamanyi mental health ye system Nagginda gye bamutandisaawo ng'amaze okwagala okusuula Kabaka eddalu mu bintu byali bamukoze era ngikubidde ebbanga eno y'emu ku pulaani yaabwe kanji bajjukize I'm honored to stand before you today on behalf of the Kingdom of Buganda under the Ministry of Social Services and the Office of the Nabagereka to speak about the importance of Nabagereka Mental Health Initiative and awareness campaign in as far as that is concerned. This campaign, originating from the heart of the Office of the Nabagereka, holds profound significance for the Kingdom of Buganda. As we launch our inaugural mental health awareness campaign, which is themed Shine a Light, Eliminating Mental Health, we shine a spotlight on mental health issues in Uganda. Therefore, today marks a significant milestone in our journey towards fostering holistic well-being and empowerment within our communities. For me, this cause is deeply personal. Throughout my journey, I have witnessed firsthand the profound impact that mental health challenges can have on individuals, families, and communities. But I have also seen the transformative power of compassion, understanding, and support. Sigenda kamala njagadde bajjukiza. Mukyala gwe nkulabula omulundi ogusembayo. Mayinza bwe ndabulira ddala. Abaganda bajja kusooka bankyawe. Ekyo nkikubuli Abaganda bagenda kusooka bankyawe n'oluvannyuma bajja kuntegeera. Ate bajja kunnoonya okunneebaza. Nkulabula Sylvia Nagginda Luswata. Nkulabula omulundi ogusembayo. Boddamu n'endaba press conference oba conference yonna gy'olimu ng'osomesa mental health wala eyakwawula ejja kuba esiridde. Nja kuleeta obutabo bwange obwa sirimu mayi omusoma. Nja kusoma obutabo bwonna okuva ku empaka ku Z. Ensi ejja kutya. Abaganda bali nkya omulundi ogusooka. Oluvannyuma bajja kitegeera nti Lumbuye yali mutuufu. Kubanga era bwentyo bwemikola. Naye nkuwoniinza omulundi ogusemeko ne bakakusaliramu Sylvia Nagginda Luswata. Woddiramu okola statement ng'otudde mu press conference simanyi muli mu conference musomesa mental health. Nga toyina kitaawo yalwala mutwe, toyina nnyoko yali aladde mutoka abeere ssengawo naawe kennyini professional si ya bulwadde bwa si ya mental health. Nga muli mu system ya Janet gye mmanyi nga mwagala kulangira Ssaabasajja Kabaka nti yayita Tembo mukazi gwe ngenda kwambula n'akabikka omulalo nja kateeka ku social media. Ekyo nkikubuulidde. Ensi ejja kutegeera. Nkubuulira. Tolina muganda we yagwako ddalu, tolina sezera we yagwako ddalu, tolina ani yagwa mu family yammwe ddalu, mu Buganda tetulina muntu mulalu. Kiki ekikuteesa program eziri state funded nkulaba muveeyo mu kyogere. Nja kwambula n'akabikka omulalo nja kajjayo kateeke ku social media. Ensi etegere kituufu.
kubanga mutandise okwefulafula abantu batalina bonga mweze tutegeera eyo state gye mukolera talina kyegenda kubanga state ye kyekola kasite malo okukozesa ng'ekusula ebbali malo kusula ebbali yonge ekola ebirala bw'oba toyagala nkuviire mu mbeera kati nkikubuulidde kuba katutaasa ngoma yaffe tutaasa Bwakabaka mulimu abantu abajja mu Buganda nga mwajja kusuula Buganda ekyo nkikubuulidde olulumbu yenze njogera ate kasita nkowelere oba owedde ekyo nkikubuulidde ekyo nkivuddeko nakyo njagadde okitegere ng'obudde bukyali awo tuvuddewo ku nsonga ey'okubiri njala kuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka omulopera mutegeeze ebigabo biro wammanga Ssaabasajja Kabaka emyaka bukyanga otula ku Namulondo kuzimu ku ndagaano ze wakola nga mujja okulwanyisa abatamanya ngamba bamusibira mu gavumenti ziye zayita mwalimu okuddiza Obuganda ebyayo saako na buli kimu ekyali mu ndagaano ezo kyewakola ne Museveni wabula endagaano ezo nga Museveni bwatakkiriza kukola ndagaano zitukkiriza endagaano yazivamu akola bibye bakatikkira bazibabeerako baze bakola emirimu gy'okubanja ebya Buganda byonna na buli kimu naye baze babalwanyisa n'okutuuka olwaleero bwe kityo kyerokedde waatu nti noono omusajja gwe batukusigako Mayiga omusajja Omunyarwanda Salonga Mulengejja muli gimu ye yasooka najja neyeepikanga akasawo kakwete ng'alaga nti asobola okukola emirimu gino wabula bwe yatuuka ku kikira yagala ekinyusi kati yatuuka yamala mu nkola eyatonjoogera mwange nange nkulaba bukyanga lubanga lwa mmindi tubadde mu byobufuzi bino ebyekyemusi Museveni byadattaddemu wabula nga teri muntu ayogera ku nsonga za Buganda kebere Buganda kokasi Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera nti juzi wano jjo lyabalamu basajja bo enkwatangabo okuli Joel Ssenyonyi Biseekezi omusajja ava mu Bwakabaka bwa Bunyoro esaidi eyo yakwatagana ne banne ne banja ensonga ku ddiiro lya Parliamenti nga baagala gavumenti ebannyonnyole ku nsimbi obuwanana ez'obupangisa n'ebintu bya Buganda n'amataka lwaki gavumenti esasula ssente zino era yabateeka ku nninga gye buvudde kati wiiki ewedde era gavumenti yagamba nti egenda kuyisamu at least obuwumbi nga 10+ ensimbi zisasulweko olw'okuba nti abali emmengo balinda kavuze oba kavuze kamenye twadde tuli awo nga batamanya ngamba abali mu gurupu y'abafere emmengo nga basinkanye bakola olukujjukujju nabo okutandika okweteeka mu layini ti babanjiza ensimbi zino kubanga baagala zibba nga bulijjo bakola abatamanya mangamba bano mu kifaananyi kino nga bw'obalaba ngenda kukumenyerako b'omanyi nammwe be mutamanyi ngenda kukumenyerako abo abatono b'omanyi ne mutamanyi mu kifaananyi kino naye ng'ate weewuunye abasajja bano tebasobola kwogera kigambo kino singa Joel Ssenyonyi teyakyogera mubalaba mu kifaananyi ekyo kansuubire nti abasinga obungi mubamanyi mu kifaananyi ekyo naye ng'ajjukira kiri wakiwanuka ono kennyini yagamba nti ensimbi za Buganda zebanja tewali eryavudde emmengo zibanjaako oyo kiri wakiwanuka ono Mpanga ono Apuuli Omutoolo eyali abaddeko ne Rwanda n'amaliro ddala ebbanga eddene abala bano mujja beerabira mu kifaananyi mbu baatudde ne bakola enteekateeka nabo okussa amaanyi mu kubanja ensimbi za Buganda na buli kimu wano za mu kifaananyi kiwano wujja okubategerera obulungi wano naye nga babuuze ebbanga lyonna babadde nga ludda zino enteekateeka baagala ssente zisasulwe bazibbe bulungi nnyo nga tewali muntu akoze eki abakubye ku mutukono Ssaabasajja Kabaka nsabe okuloopera okutegeeza nti enkola nga bweri mu Buganda nti tulina ababbi bangi nnyo manyi nti ebintu ebimu babikukweka tebaagala obitegeere naye musajjawo enkwatangabo Joel Ssenyonyi yagera n'ateeka enninga ku gavumenti ya Museveni esasule ssente abatamanya ngabo mafiya bali Mengo ne basitukira mbaagale batayize ensimbi ezo bazikwate bazinyage nga bwe guli ennaku zino gw'okunyaga ensimbi awo nange njagadde kuloopera then tulyoke tugende mu maaso ng'enkola bweri ku nsonga endala ekwatagana ku lubiri Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera olubiri lwo olw'abajjajjawo olw'Emmengo luli mu mbeera mbi nga kati luyiika lukunkumuka nga mugaati ogutaliimu yisiti
olw'ensonga nti ekikulu kiri nti emyaka jjo miyitirivu nnyo naye kano kagendere ng'omukadde akogga kubanga kati luggule buli muntu yenna asobola okukolamu kyasobola era ndi mweraliikirivu kino kyandivaako okuwa omukisa batamanya ŋŋamba okutandika okwegiriisa ng'ekigotta entula okukolawo bizinesi ze baagala olw'ensonga kati luggule era nsaba okukuloopera ensonga eyo gitegeere. Ekyokubiri nsaba okukuloopera okutegeeza nti abazaana bo n'abantu abakola mu Bwakabaka naddala mu mbiri ez'enjawulo wattu munnange engubeera yaabwe ey'obuntu si nnungi mu by'okusula mu by'okulya mu by'okunywa n'emisaala so nga ate abakulu emmengo basolooza ensimbi okuva mu busuulu n'envujjo bafuna amakula okuva mu Baganda gye babazze okutona n'ensimbi eziva mu luwalo wabula abantu bakola emirimu gyo tebasobola kufuna dde ekigula magala eddiba. Kino kyerekedde mu katambi ke ngenda okuzannyira okawulireko mu biga by'omuntu omu eyabaddeko mu lubiri lwa Bassekabaka e Kasubi weewulireko ddala bulungi nnyo. Kaakati munnaye ndi wano Kasubi mu masiro g'abajjajjaffe naye ekintu ekinsapurayizinze nnyo omulimu gwaggwa ogulaba guguno mulimu baagumaliriza naye abakyala abakulu bano ababeeramu babulwa n'emmere baagala n'akawunga obuwunga nako kapula naye ddala nga mmenge ekola ki tuusi wano n'ennaku neebula n'okunzita ne ŋŋamba bannange kino ng'ate kya buswavu nnyo n'akawunga obuwunga kabula abakadde abali muno n'akawunga kabula badde nsaba onkwatizeeko kuba nze nkuba buwunga badde neeyamyeyo kiro 10 at least onnoonyezeeyo ku bijanjaalo tubaweeko kye balya eno ye waffe kyonna kyekiri wano yeeka ka message wonooba okalabye onziremu muganda wange ebyo byonna bye mukola mubikoze abantu mubayambye naye abakadde bano saala batunuzaamu kamera bantu bakulu tebakyasobola kulima omukadde watuukira okuga nti waakiri mu mpaaka wunga muto wange muna ekirowoozeeko. Ssaabasajja Kabaka owulidde ebigambo ebyo si byange akatambi nziremu nkazannye abantu bawulire amasiraamu buli lunaku at least gakyaza abantu abasukka mu 10 ekitone nnyo 10 kale katugee 5 buli omu ng'asasudde wakati wa 15 ku mutwalo ezo ssente tesobola kulabira bakadde abo naye abasajja bali emmengo batuttesereza Buganda buli kimba kirese n'abantu abazaana ba Kabaka bakola mu bitundu by'enjawulo si wano wokka mu lubiri emmengo wabula buli ewali olubiri lwa Kabaka bonna oba embuga y'owa Kabaka bonna abantu bali mu kukaaba kino kankiddemu saagala muntu agente kizinazanye sikiinaako bujulizi. Kaakati munnaye ndi wano Kasubi mu masiro g'abajjajjaffe naye ekintu ekinsapurayizinze nnyo omulimu gwaggwa ogulaba guguno mulimu baagumaliriza naye abakyala abakulu bano ababeeramu babulwa n'emmere baagala n'akawunga obuwunga nako kapula naye ddala nga mmenge ekola ki tuusi wano n'ennaku neebula n'okunzita ne ŋŋamba bannange kino ng'ate kya buswavu nnyo n'akawunga obuwunga kabula abakadde abali muno n'akawunga kabula badde nsaba onkwatizeeko kuba nze nkuba buwunga badde neeyamyeyo kiro 10 at least onnoonyezeeyo ku bijanjaalo tubaweeko kye balya eno ye waffe kyonna kyekiri wano yeeka ka message wonooba okalabye onziremu muganda wange ebyo byonna bye mukola mubikoze abantu mubayambye naye abakadde bano saala batunuzaamu kamera bantu bakulu tebakyasobola kulima omukadde watuukira okuga nti waakiri mu mpaaka wunga muto wange muna ekirowoozeeko. Kati saano nga mulengejja wattu ogenda n'ogaba obuwulunguta omagulu 2 ze tuyita boda oba pikipiki n'ogaba obuwulunguta ow'amagulu 4 emmotoka n'ogaba ne kalakita ez'amasaza simanyi balime naye okusasula abakozi abali mu masiro n'abazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka weereza mu masiro ag'enjawulo kyo kyakulemezo sente teziriiwo. Njagala baganda mujjukire buli kye mbagamba kyonna mu kiteeke essira nti abasajja bano balina enteekateeka eremesa buli muntu yenna ow'enkizo awo tuvuddewo era simba wakati. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nga kano kabyakwerinda mu nkola gye wakola ng'eggala essajja eryefuga engalabi n'okola mu nkyukakyuka ey'abasirikale bo abakukuuma ssaako n'abo ab'ennono abambowa
wadde nga abalaba bakugobako tokyasobola balaba walobba kubako ekyomulubaale. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nti Mayiga yakolagana basajja bakamaabe ab'omu gavumenti nkiddamu Mayiga yakolagana basajja mu gavumenti okujja omusaala ogwessalira ku basirikale bonna abali ku lusegere abakukuuma saako n'abambowa nabo tebafuna musaala. Lwaki akikola? Oluvannyuma nti wagoba ttiimu ye eyali emubegera ng'ekujjako information n'okulikodinga entambulayo endyayo baani abakufumbira obeerawo otya kubanga ye wamwesamba. Omusajja ono akakolyo ke yakola kati abasirikale okuli abenno n'abambowa saako naawo abasirikale aba UPDF abalina okukuuma basinga obungi bamaze ebbanga ddene nnyo nga tebafuna musaala nga kino okusinziira mu nteekateeka yaabwe ayagala kikozesa bano beetamwe emirimu tebajja kuweereza Ssaabasajja Kabaka bakukuuma nga tewaliiwo nsako gye bafuna. Kino bwe banaaba bamaze okwegoba ye kennyini waakuleeta ababe abagenda okudda mu fubi abanaaba beegobye afune butya bw'asobola okuba nti ayisaawo ekigendererwa kyabwe eky'okutuusaako obulabe obw'omulundi ogusembayo bakusaanye butya. Nga bwe nakuloopera omwezi guli oguwedde nti eyayita Mwannyoko so ng'ate Nsoole Sarah Kagere Agnes Nabaloga David Wasajja bwe balina enteekateeka eyalumba omu ku basawo bakaddugala n'ayogerako n'ekiruppe omuzungu n'amugamba beeke enteekateeka gye bakola ssente weziri basobole okukyusiza eddagala lyo bo bateekemu eryabwe eririmu akatwa bakwongera eddoozi esembayo n'enzijano n'embyasa era nekusaba butongole nti oyo omusawo kaddugala sooka omugoba aveewo kubanga alimu olukwe lwa Mayiga n'abaana abakyala. Kati ekyo bwe kyabalema baagala kulumisa abasirikale bo enjala benyiwe badduke mu buweereza bo baleetewo abo banaasobola okutuukako amangu wattu bakuwekali kanyo okawulira akasembayo olutwemu gobaviire bakole ebyabwe yenteekateeka bweri Ssaabasajja Kabaka maze okukuloopera buli ensonga nga bweri awo era nsuubira buli kimu okitegedde. Awo nawo tuvuddewo. Abantu mbadde mbategeezanga ku nteekateeka ya Museveni ne banne engeri gye babbamu ettaka lya Buganda n'odifulante lyabagwira. Ssaabasajja Kabaka era asaba okukuluma kutu nti nali nkusuubiza okuleetera akabinja k'abantu Museveni baakozesa okutuuza abagwira naddala Abanyarwanda abasenzi abajja okujja ku ttaka lya Buganda nga bakozesa ekyo kye bayita Museveni yabaweddemu okutwala ettaka balibeereko akatambi ako nakafunye ng'omukyalo no kati yeefudde nampulira zibi ne mayanja okuba nti kati basaasaanya ettaka lya Buganda oddigabira abakyala n'abaami Abanyarwanda abazze mu Buganda. Omukyalo nalabikiddeko mivuyo gy'amataka mangi nnyo ng'agadi Museveni yawa abagwira obuyinza ku ttaka balibeereko era n'obusuulu n'envujjo tebyetaagisa kubanga Museveni yabawa obuyinza emirundi 10 ku 10. Wulira ababuuliddeko ku b'ekibanja bitono nnyo byengenda okwogera ku by'ekibanja because ababuulidde ndaba siina kyamaanyi kyengenda kwogerako naye njagala kukakatiriza ku kino nti ab'ekibanja mwina omukisa gw'amaanyi olw'okuba pulezidenti yabawa ownership yabawa obwananyini almost 100%. Njagala nkiddemu era abantu abamukiruma nnyo nti tebali sensitized tebamanyi mazima. Era ndi mukukola report nga nsaba president afulumye budget mu district zonna ba RDCs bamwe batandika okubayigiriza ebintu bino mu bitegeere because president kyeyakagakolerawo sofa bwe mukitegeera mujja kufuuka abeddembe. Akoze eki abawadde obwananyini 100% almost because bw'olaba nusu 10 ey'obusuulu ezo nazo sente. Kati njagala mbategeeze juzi yali ekiboga n'annyonnyola ekintu ky'obusuulu ekya nusu 10. Yagamba ow'ekibanja alina obwananyini 100%. Era tolina kutiisibwatiisibwa n'omulundi nagumu kwoyo ajja n'akugamba ssebo weegule obadde n'ekibanja yekaazi 10 kati weegule nkuweko 5 ntwale 5 ate nze nkusalirawo sente z'olina okumpa. Oba mumpulira
because bino byembagamba njagala mugende mubigambe n'abalala emboozi ebeere ng'etambula wadde sensitization tenaba kubeerawo olaba munno ng'abonaabona nga wa kibanja mugambe ssebo nnyabo bakulimba tuula ku ttaka alyo tewali agenda kujjako ogwabuka bakavuyo kakole naffe abajja okuyamba tukusangewo naye tokkiriza kukusindikiriza wakiri bakuttirewo abaana bo bajja kutwaleta bwe bamala okubajja mu ttaka lino nga possession oli omubbi yagitutte kitukalubiriza ate okukukomyawo gwe we bafulumizza because kati eyo bajja kutandika kugiyita eviction muntegeera mulembere ku bibanja byammwe wakiri mufiirewo anaasigalawo nga tafudde yagenda obitwala lwaki mbagamba ekyo pulezidenti yabagambye mwab'ekibanja tewali alina okukutiisatiisa bw'oba olina eka 10 nga kibanja teri muntu agenda okujja ow'ettaka n'agamba landroad yetawo 5 ate nze ensalawo zompa zenkuwa no olina obugabe n'enki obugabe n'enki oli ku ttaka lya Buganda kw'obuuliza obugabe n'enki system sero bihoga ndi educate bihogo njala kubuuza go mukazi gwe gye mugamba gye muva mu maserengeta ga Uganda nga teri wadde akavuyo ak'omwana omuto nti waliwo gwe bajja ku ttaka gwe bagoba ku ttaka gwe mukazi gwe omuntu asobola okujja ewammwe ewanda oba naye gye muyita ewammwe embala n'atandika okuyimira ku ttaka ly'omuntu n'amugamba nti nze ndi wa kibanja sigenda kuvaako yes ow'ekibanja alina right so si nti alina rights ze 100% nti tateekeddwa nakwegula nannyini ttaka nabaga abantu mutandika okutegeera omwami ono mu 1995 yatandika okukola land amendment bills ng'azikolera abantu be abajja okutuula ku ttaka lyammwe ng'abagamba nti omuntu wajja ku ttaka nga talina ndagaano asigaza obwannannyini era tosobola mujjako kati bano kibagezaako okwemfasayizinga oyo mukyalo mulaba ne bw'ojja buzina osimba bodaboda ku kisaakaate kye oba ne bw'otema butemi kikajjo mu faamu ye asobola okuyitira be SFC emitwalo 2 okutwalaganya oba okubuuza oba okukwata ne boda n'okutwala mu SFC ne bakusiyaga ng'opaakinze bupaakinze mu maaso ge nga waliwo kasiteegi ka boda naye kati ayogera ku ttaka kankibadde nze video mbeera nazo evidence nabagamba wulira bw'ayogedde ababuuliddeko ku b'ekibanja bitono nnyo byengenda okwogera ku by'ekibanja because ababuulidde ndaba siina kyamaanyi kyengenda kwogerako naye njagala kukakatiriza ku kino nti ab'ekibanja mwina omukisa gw'amaanyi olw'okuba pulezidenti yabawa ownership yabawa obwannannyini almost 100%. Njagala nkiddemu era abantu abamukiruma nnyo tebali sensitized tebamanyi mazima era ndi mukukola report nga nsaba pulezidenti afulumye budgeti mu districts zonna ba RDCs bamwe batandika okubayigiriza ebintu bino mu bitegeere because president kyeyakabakolerawo sofa bwe mukitegeera mujja kufuuka ab'eddembe akoze eki abawadde obwanyi alright tetukayana oyo mulidde bulungi nnyo kati bwe mmala omuwulira enteekateeka y'abantu bano yeeno wano wammanga kwe kusaasaanya abanoonyi b'obubuddamu naye nga si banoonyi b'obubuddamu malibo ka vidiyo akagenze nga bajje abanoonyi b'obubuddamu bajja wansi mu refugee camp babayogayoga mpaka kaakano Bannansi ba Congo 99 abajiddwa mu nkambi 2 okuli ey'Ekyaka n'ey'Erwamwanja mu disitulikiti y'e Kamwenge babatuusiza ku kyalo kiriyo wattu mu divisioni y'Enjeru mu disitulikiti y'e Buyikwe mu kireera nga kigambibwa babadde baleeteddwa kukolera mu factory ya Naitio. Ramadhan Katantazi ssentebe w'ekyalo ategeezezza nti ababundabunda bano babadde boogera olulimi abatuuze lwe batamanyi ekyemuwaliriza okutemya ku b'ebyokwerinda. Nga waliwo abantu abayingiziddwa mu kiro n'emmotoka eziwerako ssawanga 9 naye nga bagezaako okuyingiza nga tebatugereka. Mu
gye babasanze bayingira ku mulyango gw'ekkolero lya Night Hill, ab'ebyokwenda ne babayimiriza ne babasindisa ennyiriri ne babatwala ku poliisi y'Enjero. Neefunye atuze bangi nga beemulugunya ku nsonga y'abantu abayise mu kibuga bwedda batambula fenyi twayiseeko mu kkubo naye nga simanyi nti beebo bajjirika abantu bangi. Be baleeta ku mataka ga Buganda mukitegedde bulungi nnyo. Kati nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka muzanyira akatambi kana akawulire ku mivuyo egiri eggaluga ku ttaka lyagendako n'akyalako olumu n'emivuyo egirimu nako akawulire bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka nsaba akatambi kano okawulireko bulungi ku mivuyo egiri eggaluga egiri ku ttaka liwaliko eryekaazi n'ebirala ojja kuwulira gwe kennyini weewulire bulungi nnyo bano abasajja kye bakola. Ono naye wuuno omanyi tulina engombe egamba eri mu Bibbuliya esoma bw'eti nti wattu bw'olimala okunyaga naawe ate olinyagibwa enyongo engombe emu. Era ne bagamba nti alissa munne ekitala naye era alittibwa kitala. Muwulya bulungi nnyo. Kati abantu abo ebintu bakola bajja bisasulira. Ngera bwe tugamba nti ebbanja lya mwenge liggwa na mwenge. Wulira ebigambo bino. Kano kamanyiiro. Zimato Francis. Nettaka ly'ekaazi lye mulaba pulezidenti yajja n'ateekako ekikomera ne tugenda oyo Katumba bajja ssaawa mwenda okumenya ebintu bino bye muwulira. Kati ffe tusobola genda ttaka madamu Fiona ne minisita Mayanja mwalize ne mumaliriza ki ensonga eno nga bwe yatandika ery'ettaka baasitulako Kabaka abo Babugaya ne Mayiga olw'okuba baagala okubba ettaka bonna beekwasiza omwo ettaka ne litakola ki obubbi bw'ettaka bwe buli naye pulezidenti alina okujjayo ti ali nabo emabega oba tali nabo. Ffe abalinawo ebibanja byaffe omuntu ayinza kujja n'abisenda n'akola ki. Ffe twagala kutegeera pulezidenti yayagala ettaka oba bano babbi b'amataka ne bano Bamayiga ne Babugaya. Era nkubiriza abantu b'emitala Maria Kayabu simugeza nemukwasa nemulonda kibba ttaka kya Bugaya lwe munaleeta mujja kuba mulesa ekizibu mu kitundu kyaffe. Oyo Bugaya alina obukundi bwonna obubba amataka wano mu kinki sibasobola kugula ttaka nti liryalaali nti omuntu ajja agula ettaka nti yeemalirira mu ssente. Baagala amataka ago ga bubbi ntobazi tuvola bajja zifiiramu ezo entobazi. Ne pulezidenti wotaaveeyo kuyamba kizibu kiri ku ttaka ly'ekaazi munaawulira ekinaava mu ttaka eri. Oyogedde ku Katumba otugeza Katumba ki? Katumba wamala yali CDF. Omukazi by'engoma n'amugamba lino ettaka siritwala nga ffe defensi. Ne mukyala Njuba n'agenda n'abuuliza ku ttaka eryo ebiwandiiko byonna weebiri naye abantu balemedde ku ttaka bansobedde bafuuse nga ki. Nze sijja genda kulwanira ku ttaka eri n'ettaka lijja kukola ki siwali ayinza dditwala nga bwe nabagamba. Otogamba ettaka ery'ekaazi ttaka eyo nyonyonnyolo ng'amanyi ettaka likiri. Ekaazi minisita Mayanja yajja ne madamu Fiina balungi n'ajja ne Irale Musooke Kisanja bonna ne bajja. Naye kati ffe tujja kujja nga bosi bazze kujjawo eyo nkaayana ng'omuntu ogenda olwanire ku ttaka. Oyogera ku ettaka eririko abasikawutu. Ettaka erisala n'abasikawutu. Kuliko ab'ebibanja. Kuliko ffe ettaka lyaffe bajja naye abantu bali mu Disenda baasiba enguudo zonna. Naye kati minisita Mayanja gamulemye okukola omulimu gwe ne madamu Fiona balungi abaali bagezaako okuyamba ekintu kyonna ki. Kati omuntu ajja atya n'atandika okusenda ettaka. Ettaka liriko ebizibu byalyo. Ettaka eryo mwalifuna mutya mmwe abaganda muli babibanja? Ffe ettaka twaligula ffe twaligula ku Sejjusa ery'ettaka. Naye kati bwe tumala oddigula nga bw'omanya ebizibu ebyaliwo abantu ne batandika okukola ki ne tugakavumale. Kankome naawo ettaka lye Kabaka Buganda ab'ebibanja baligula ku Sejjusa tinyefunza. Where did he get that land? Bwe mbanyumiza story nti abasajja bano bajja n'olukanga lw'ebintu byabwe nga bakimanyi bulungi ettaka lya Buganda balina oddigabana. Where is Sejjusa jajja ettaka lya Buganda ery'ekaazi? Sejjusa ettaka lya Buganda ery'ekaazi alijjawa? Ebyange ebyogerako ate ng'omusasi agula Siyaani Obuganda babugabana buggwawo. Abasajja bakulu bali mu kwemoola tebaagala kwogera nsonga zino. Abatudde Mmengo si babbi balwadde buli kimu mujja kiraba. Ffe tuludde waawo.
Kati njala tugende ku nsonga eno wammanga buli omu gyani badayagala okutegera kubanga bwe mmaliriza mu dakika 15 ngenda kwogera ku then tugende ku open politics n'endala ensonga ezigenda okubeera. Kati kansoke ngende ku nsonga eno. Nsoke nsangulewo n'obulimba bwa Ssalonga Mulengejja wasanya Kaulu Charles Peter Mayiga bwe yakoze wiiki eno ng'agezaako nnyo okulumba n'okuswaza Abaganda. Kati sooka ompulirize ebigambo bino wammanga. Njagala buule bulungi nnyo. Kuno kuliko abasiraamu n'abamanyi ebyafaayo. Ngenda kuzanya katambi kano kaddakiika emu. Owulire obulimba bwa Mayiga. Then tulyoke tugende wali omwagala. Wulira. Omulangira Numbogo ye yatuyamba mu abasiraamu okusigaza amannya gammwe ag'ebika. Simanyi oba Abaganda abasiraamu ekyo bakimanyi. Omanyi mu basiraamu oyinza okuwulira Salman bin Muhammad. Tobiwulira ebyo. Ahmed bin Ahmed. Ono Ahmed omwana wa Ahmed. Era mubawarabu kyekikola kyokka. N'abafuzi abafuga mu nsi z'Abawarabu ge mannya gaabwe. Yabagamba tugenda kusiramuka naye ffe tulina ebika tulina okuba n'amannya gaffe amannansi. Yali mulangira Numbogo, simanyi abantu bakimanyi. Kati gwe wandibadde Twaha bin Abdallah. Kati mu ngeri eyo ennono eyo neggwawo. So nabali Abawarabu obusiraamu gye buva nabo balina ennono eyaabwe. Naawe olina ennono. Abaganda mwenda n'Abayisiraamu omusajja oyo kyayogera kikyamu si kituufu. Mayiga kyayogera si kituufu kikyamu. Mu nkola ey'ekisajja kikulu Bassekabaka abaayita bannaddiini okujja okusomesa Abaganda amadiini mu ndagaano ez'abayisa n'ebyokwogera na biki ebyokkola temwalimu kigambo kyakwetu mu manya ga Kiwarabu. Tekiriyo. Era eyo statement gyakoze nkyamu jjajjaffe omu kubaakengiriza Obuyisiraamu Numbogo ekyo si yakikola ate bantu balala. Kankuzanyira eddoboozi lyo mu ddakiika emu nga nzijjawo obulimba bwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Banange muliyo mutya. Kansubire mwenna gye muli bulungi. Alhamdulillah nze gye ndi bulungi. Bannaffe abalina obukosefu katusabe Allah tabaraka wa taala asobole okutwataasa embeera eveewo kuba yateekawo ate yajjawo. Katusabe. Yenze Kalema Ibrahim Kimera omuzukulu wa Bassekabaka b'e Buganda abajjudde. Nkoze eddoboozi lino nga njagala kubaako kyengabana nammwe era mulyongereyo. Nga nsinziira ku katambi ako akakolebwa Katikkiro w'Obwakabaka ng'ali mu kuwuddiisa abantu n'ebyafaayo ebitali bituufu era ebyafaayo ebitasaana na kwongerayo kugabanwa. Agamba nti Numbogo yalwanirira nnyo abasiraamu Abaganda okusigaza amannya gaabwe ag'Ekiganda oba ag'ebika byabwe. Kakati ensonga eno yeewuunyisa olw'ensonga Abawarabu bwe bajjira mu byafaayo ebiriwo ebyo eby' 1844
Nuhu Mbogo mu kiseera ekyo yali ayitibwa Simbwa Sempeebwa era ne baganda be ekyenda n'okusoba abalangira baali bakyali mu duniya. Mu ttabamiruka eyatuula ewamala wakati wa Bin Ahmed Ibrahim ne jjajjange Ssekabaka Ssuuna Kalema Kansinja, Mbogo yali mwana muto teyamutuulamu, wabula baali bamusajja mukulu okwali Kunsa ne Katikkiro, Kayiira n'abalala abaaliwo. Kakati kyewuunyisa era kikwasa ensonyi, Mbogo yatuula ddi n'Abawarabu okubagamba nti ffe nga tetunnasiraamuka twagala tusigaze amannya gaffe ag'ebika byaffe. Ekyo kikyamu kubanga ebyo byonna okusalibwawo byakolebwa jjajjange Ssekabaka Ssuuna ewamala mu mwaka ogwo. Ssekabaka Ssuuna ewamala mu 1856 bw'ajja n'awummula awo waddawo jjajjange Ssekabaka Walugembe Mukaabya Muteesa asooka n'atandika okutambuza obusiraamu paka mu mwaka gw'Olukumi-1884 1884. Awo Ssekabaka Mwanga asooka najja akola ki? Akwatamu Mwanga owokubiri, si Mwanga asooka, Mwanga owokubiri. Kakati mu 1887 eyo ng'anaatera okuggwako Kabaka Kalema jjajjange Rashid Kalema, era Mbogo n'abasajja be obulimba bwe baamala ne batuuma Nuuku naye nga ye Rashid Kalema, najja n'akwatamu mu nsonga z'obusiraamu n'ensonga z'obwakabaka, era ne Religious Wars ye yazirwana Kabaka Kalema n'azimaliriza. Kati kyetwebuuza Oweekitiibwa Katikkiro asinziira ku ki okwogera ebigambo ebyo, era mu ttabamiruka ki Mbogo gwe yatuulamu okugamba nti ffe nga tetunnasiraamuka twagala tusigaze amannya gaffe ag'ebika n'ennono zaffe? Ekyo kikyamu. Yenze Kalema muzzukulu wa Ssekabaka Kalema Emmende, era muzzukulu wa Bassekabaka ba Buganda bonna abajjudde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. Nzo mukitegedde bulungi nnyo. Kati naawe ali eyo ng'olina ebyefaanaganyiza ku bino oyo byawukanako na bino, essimu yange eri ku mutimbagano, twagala kutegeeza Abaganda ebyafaayo ebituufu nga tebiriimu kubuzaabuza nga Mayiga we yeewandiikira ebibye. Awo tuvuddewo nza mutegedde bulungi nnyo. Alright. Kati ndowooza essaawa zidduse, njagadde nkyamekokko ate mu lukangagga lw'ebyobufuzi ebiggule, ng'era nsookera ddala kutegeeza nti kansubire omukulu gwe tuyita Daily Drinking General atuuse saako ne banne. Mukusookera ddala abasinga obungi mujja kuŋŋamba omusajja nga tayogedde ku musajja yafudde.
kati nga bwe tugenze mbyobufuzi ebiggule ebimuli mulange emigo tusoose tutumbiza akawo naye era bijja kubeera related ku information gyengenda ofulumya kati ekitundu ekyokubiri kitandise okusookera ddala kitalonyo ddala ekyokufiirwa muganda waffe Rajiv Lopareria era ne family ye n'okunywererwa wamu kubanga ffenna likkubo enjawulo ya budde naye saamwogedde era sigenda mwogerako kinene nnyo olw'ensonga nti ebyokukola tulina bingi ate essaawa etuuka nga Katonda asazewo nti gwe genda gwe jangu gwe kola bwoti wabula kyengenda okwogera ekitono nnyo ngenda bagamba buli omu njagala otwale obuvunaanyizibwa nga ggwe Munnayuganda otunulye ensonga bwe zigenda mu maaso zeetegereze sigenda bawa forensics report njagala namwe mwetegereze bulungi nnyo naye nga akatono ennyo kaddakiika emu omuvubuka bassemutte bamweliminatinze bassemutte olw'ebintu byabwe bye balina bo nga abanene kuba ffe tuli batono nze ripooti yange egamba bassemutte period era osisukkawo Mukama amuwummuze mirembe nkiddamu ripooti yange bassemutte ebisigadde Mukama amuwummuze mirembe naye wandikole ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza si bwe kiri nti ye Uganda egenda tunyumira gye bujjako katono nnyo Uganda egenda tunyumira gye bujjako katono nnyo nga bwe mbaga nti Bayibuli ekugamba olimala okunyaga naye bali kunyaga alissa munne ekitala naye bali kuttisa ekitala Uganda egenda tunyumira kubanga ekituufu kiri nti njagala abadde agoberera obutambi bwonna obadde mulumbe lw'omugenzi oyo naddala mu maka ago oba aga kitaawe abakungubazi bonna bagenze naye omukungubazi omukulu talina kifaananyi kyonna walabikira goloza musiru amanyi baani kiki kye baakoze omusajja baanyize munyige nga njala kuwako just pulyambo buli lwolabanga ekintu kyonna ekigudde mu Uganda ne bakiwa airplay Andrew Mwenda n'atekinga lead course okufuuka Sekamwa tobooza kyabaddewo buli lwolaba ekintu kyonna ekigudde mu Uganda Andrew Mwenda n'afuuka spokesperson n'aleadinga ne media mainstream media tobooza kikyabaddewo eyo bagiyita tactical media cover up nkiddamu buli lwolaba Andrew Mwenda ng'afuuse spokesperson w'omukolo gwonna ogubaddemu assassination ng'afuuse munnabamule analyst tobuuza eyo bagiyita political tactical cover up yeeyo bibyabadde basse motte ebisigadde byonna buli muntu akuba mu ngalo kubanga ennyumba ya sitaani ekutte ki ekutte omuliro mmwe muli wano mulwana politics naye waliwo olutalo luli munda olutokota lwe mutamanyi nga sitaani atandise okwekwatira mu lugo lw'embuzi ali embuzi n'embuzi zitandise okugamba nedda n'embuzi zigamba nedda kati mugenda kiwulira ye taata w'omwana amanyi basse omwana okubawako akatono mbu bwe bazze omubikira eyazze okumubika eyazze okubikira omukulu yamugambye nti we are very sorry kutegeeza nti omwana wafudde yabagambye afudde fetal accident kitegeeza gayi yabadde amanyi already kiki ekyabaddewo bano bazze omubikira nga yabage afudde fetal accident ye kyeyayogedde nnyini mugenzi afudde fetal accident eyazze okubika ne bimugwako nga gwagenze okubikira already yabadde amanyi ki ekyabaddewo ennyumba ya sitaani ekoze eki ekutta omuliro kyengendo bagamba kyokka songerako kirala awo tuvuddewo kati omanyi bulijjo mbagamba mwetegereze katugenze mu byobufuzi wano bulijjo mbagamba mwetegereze ebintu bino ekirala abayinza baga nti genda wetegereze emmotoka eyo emmotoka zizimu ku motoka nga bwezi emmotoka ekika ekyo abazikola basooka kukola kye bayita safety first bafa nnyo ku muntu ali munda ezo emmotoka ezibbe basooka kufa kufa safety y'omuntu kyekikulu kya byonna ya safety y'omuntu kyekikulu kya byonna safety kikulu nnyo okweza emmotoka ez'ebbeeyi safety kikulu tosobola kunga nti emmotoka ebbeeyi yatuuse okuba nga eringa ngalawu oba kasiyente emmotoka ebbeeyi mwawuliddemu ekigambo omuseera gwo nga tebagwogerako ye mukazi tebamwogerako
sebintu bingi naye tetugenda genda mbagambye nti nanyine mwana ayakitegerera akimanyi nebikya bigenda mu maaso kati mukulu nabagambye nti mu lutawo olw'okulwana abasajja bano tribal cards bazanya oluvannyuma lw'okukwata erimotwe njala okubaza nnyo baganda baffe abanyankole abaddala bavuddeyo okuvumira ekikolwa ky'okuwamba n'okutulugunya ne muhoozi okubeesibamu nabawadde byafaayo mwabitegedde bulungi nnyo wabula mwana muwala ono yakoze akatambi kano kenjagala mbazannyire ng'atambula ng'omunyankole njagala ombuulire olunaku lumu lwaluddeko muhoozi ng'ayogera ebyafaayo we mbunyankole njagala oli omwana ono nga analyzing ensonga zino tulyoke tusimbule muhoozi eno vidiyo yange yakusatu sikuzaako ngalo sikuzaako ngalo sikuzaako mukono muhoozi kempa kakakora vidiyo nimwe abanyankole nyenda mumpurikizi kempa kakakora vidiyo ya trending ene nekitaliyo ne trending yakwata omuganda yamusheshebura yamuteeka hari yagira ngo itatu ry'abanyarwanda tiine kimu kutukora hati obwire kumurebera vidiyo ya kempa kayanda kubaza omu maraka ekintu mwatandika kucyorekereza omu banyankole muhoozi ntukuboninga okuba guri nyankole kikumanyisa ngu ori omunyankole okurara omu garaji tikikukuhindura motoka muhoozi bampereza evidiyo zaabwe ezo ibiro okuteereza gy'orugamba gy'orunyankole kokundi yo nirugamba muhoozi yo ninkomoka itega shwenkuri yanje nibakinyenza perezi omugenzi shwenkuri yanje ndijo ni thomas rwabukiri omugenzi hati bampereza y'abashwenkuri abo babiri abari omurinkore oto omugenzi na musoja okuseka omukyalo ono olunyankole njagala oteeke okuwuliriza olunyankole kwata ebigambo byomanyi mu luganda ng'omuganda ntambula ng'omuganda kati entambula gy'otambulamu ng'omuganda omukyalo ono gy'atambuddemu n'abuuza muhoozi gw'osobola otambula ng'omunyankole n'amugamba okwogera olunyankole olufu si lunyankole lutuufu kubeera ekyo bw'okwogera olunyankole tekikufuula munyankole kubanga n'aboogera oluganda basinga obungi si bangi baganda kati ye agambye atambudde ng'omunyankole muhoozi kyatakolangako muhoozi tayogerangako wadde jjajjaawe jjajja wa jjajjaawe asangibwa mwankole kyenjagadde mutegere kati omukyalo ono agezaako okulaga muhoozi statement gye yakoze nti ne bwana bayogedde olunyankole si munyankole kubanga tasobola kutambula nga munyankole talagayo bajjajja babiri kyenjagadde mutegere kati njagadde okusigira ekifaananyi mu luganda nti bw'oba ogenda kuddamu omuntu atali muganda nga yefuula omuganda bagatambula ng'omuganda nonnyonnyola kati agambye ekikwogeza olunyankole tekikufuula munyankole neri abangi aboogera oluganda nga si baganda amanyi n'ebisogo n'engero kati ye atambudde n'alaga jjajjaawo asooka n'owokubya muziise n'agamba muhoozi ndagayo baziika jjajjaawo kati kyenjagadde mbawo ekifaananyi nga sinaddamu kazanya kankaddemu muhoozi eno vidiyo yange yakusatu sikuzaako ngalo sikuzaako ngalo sikuzaako mukono muhoozi kempa kakakora vidiyo nimwe abanyankole nyenda mumpurikizi kempa kakakora vidiyo ya trending ene nekitaliyo ne trending yakwata omuganda yamusheshebura yamuteeka hari yagira ngo itatu ry'abanyarwanda tiine kimu kutukora hati obwire kumurebera vidiyo ya kempa kayanda kubaza omu maraka ekintu mwatandika kucyorekereza omu banyankole muhoozi ntukuboninga okuba guri nyankole kikumanyisa ngu ori omunyankole okurara omu garaji tikikukuhindura motoka muhoozi bampereza evidiyo zaabwe ezo ibiro okuteereza gy'orugamba gy'orunyankole kokundi yo nirugamba muhoozi yo ninkomoka itega shwenkuri yanje nibakinyenza perezi omugenzi shwenkuri yanje ndijo ni thomas rwabukiri omugenzi hati bampereza y'abashwenkuri abo babiri abari omurinkore oto omugenzi nanka omugenzi nanka tukimanye ngu ori omunyankole mureke kutwesabaho muriyo nimutworekyereza obwanga muriyo nimutworekyereza obwanga egi vidiyo yakemba kakwe batiirwe muguha omu maraka hati muriyo nimwenda kugwejuramu muriyo nimugworekyereza abanyankole maidia ntabawoninga muhoozi mutegekire emyaka 20
Senate mwaba mutegekera myaka 80 nigo tubona boniri tubona bwinde emyaka 80 twasigaza emyezi 9 twasigaza emyezi 9 muhozi byona mbikore hati bana ibaganda bange sagara mugwe mwamanyi tunatera kutuka kumuga tunywa amazi tusechiko nibyo bijja kubamu hati wacyari ebirare bicyajja ebyamasoga mu bigatarabanga kine emyezi ekisigadde ebyo mikambwe anatera okutwitinga tukatenda nyama jenje ndya edu mutwe gwambukuta musupu bana Uganda tubonyabonye emyaka 4 tuyine nyonda tuyine enjara tunatera okutuka kumuga ogwecho okunywa emyezi 9 abagenda okufa bajja kufa abanasigalawo naye era eggwanga bajja ddunulula gavumenti ya Museveni si yesoose okukola bino iwe omunyankole wena hori drop opu otininjujumir ntushikena muhozi tokabaga munyankole muhozi mureka kutusindikiriza omuganga mureka kutworekereza obuganga hati muliyoni muleta muganga kwa tribes ekyabanyarwanda kumurebera kyabakwata omuguha gwa kamba pa gwabaza omumaraka hati mwajja tukyeke muliyoni mutworekereza nimworekereza abanyankole nobaso otakwemerera okatwitinga okagira ngu eri mutwalire investment oliyona omwegesori nyankole ekintu ekyo noraho oryona okyorekereza iwe omunyankole inemu amagezi otankaba abasuru benyini bari abasuru bage original banzo tere mutocherebe kintu ekyakirukuza tera mutocherebe kintu ekyakirukuza muhozi tukuboninga reka kutwesabaho muhozi bampereze video zawe ibiro orukuzikora muri nyankore kwari wagira ukani kuri nyankore tikumayisa ngo kwabo munyankore kwari wagira ugambo nyankore tikumayisa ngo kwabo munyankore nawe ujya mu mpereze y'abashwa kuri yawe bashwa kuri abo babiri mureke kutwesabaho mureke kutworekereza ubwanga ekyabanyarwanda ko mukivugira mukakivuga mukakiteka kuguru mukakisyo mukaserengeto mukarema ngo hataka kashomba kuturuka kaza kuteko mukabenje hata icyo mwakyemereza mwatandika kutworekereza mu banyankore maidi atukuboninga emyaka 80 omunyankore abona bwire omuganda yabona omusoga yabona omuteso yabona tribe zone ziyonzi bona ahabwimwe bagwira hata gano tworekereza obwanga oreka kutworekereza obwanga oreke kutworekereza obwanga ekyabanyarwanda kumurya mukishumize mukacuma kikabaremerera murubata habureki ekintu kyanyu mukyemara nutubuza emyezi 9 kayo mukazazarra tekwisha kuturemera tubona bwine nyuma uko mwatubona bonesa mwaturugunya omuntu wahansi mambuzo sinja mambuze ndende mwawi tira dictator warahanguye hamani gabantu taro kandi gavumenti ya Museveni tiyabandize kubikora wofe munkore wariyo abantu babawamba wariyo gavumenti yabawamba gavumenti yagenda ekahamba omugenzeraki abandije kwampara omugenzeraki obona mumumanyi neba Museveni wazire kutora amagufa gakagazikijwa omugenzeraki bakambuza baza side za shema hagom shisha bamweta omugenzi kahamba ogwo bakambuza hono kureba katarere bukene cyane amagufa gitakarebwaga hariyo n'onisho mushira bakumweta ntundubiri abantu babagikara bine makasente gavumenti kagenda ne bahamba gavumenti bwebe netero kugwa ebyo mu bisubiri tugenda kureba byamaso bigatarabanga emyezi gine kisigaddeyo tugenda kubira ebyamatu byegatawuliranga naye ku myezi 9 gigerageranye n'emyaka 40 uraba banga kyesigaddeyo tuyinayo ebbanga litono tutuuke ku enjala yatulumadda obwavu bwatulumadda enywaka yatulumadda muturugunyiza ekimala mutusse abaana b'abantu waliwo n'omusajja sayidizayo kafunjo omusajja yalina akasente ke agakatonda bakwata obusajja bwe ne babuteeka ku kiti ne babutema tubuulire wajjojja sente okumanya nti gavumenti ye NRM yeyagala omuntu
mbabulire tulina obulumi naye bannayuganda yonna gye muli mugume kasita Kyagulanyi olubimbi yalutandika ate talwesambangako ffe tulina okumudda emabega tumulimireko naye nga kyembabulidde emyezi omwenda ekisigaddeyo togigerageranya n'emyaka 40 tunateera okutuuka ku mulyango nze kyo nkikubuulira tewali dictator eyali awangudde amaanyi g'abantu tweetinga n'omwenge otweetinga twita naye okimanye nti obudde bwe bubulayo. Dino Luganda olukyamyemu byebigambo badde ayogera mu bulungi nnyo kati ebyo mbiwulidde mwanyinaffe obalinye ebigambo ebyo ebitegeeza baganda baffe bonna abali mu maserengeta ga Uganda ku nsonga ezikwatagana ne Daily Drinking General. Kati tugenze wano mwenda bannayuganda abaddeko mu nsi z'Awarabu n'abaddeko mu nsi z'Abazungu. Ekintu kye bayita amazzi kintu kikulu nnyo. Uganda tubadde n'omukisa tulina ennyanja Nalubaale evaamu amazzi agataliimu munnyo nga ne bwoganywa obunywi tosobola kulwala. Naye njagala bategeeza ennyanja Nalubaale ebitundu za 15 ku buli 100 ennyanja efudde. Ennyanja Nalubaale ennyanja egenda efa abasajja basse ennyanja. Ennyanja Nalubaale efa tetumanyi kye tugenda kuzzaawo ffe tuyinza okuba tugenda kufa naye tetumanyi baana baffe kye bagenda kuzzaako. Eno ennyanja Nalubaale nga bwefaanagana essaawa zino. National Demba gambako yesterday. Mulaba ndowooza eno Lake Victoria Sibalimba eno ennyanja gano mazzi ga Lake Victoria oza wenkoya mukaawo osobola okulaba wekyo kyentegeeza deni tudda ku business kino kyefaanana figa nti kiri wano wokka tambuzeemu kkoolawe engenge kirimu ekyo kyetwogerako ekyo twogerako ekyo kimulaba ekyo oba kigamba twogerako ekyo so okulengera engeri gye kitambulamu eyo na Lake Victoria olengera kisuse bannaye kisuse kuwunya obuwunyi bwokka okuli awo. Agamba mbu simanyi ennyanja eri Wakawaani ekyo ndowooza kati musobola okwetegeeza bulungi. Oba bagamba nti ekintu kiri kkaalye muleme kuddanga mu byakusaaga. Kyemugamba olwo lukalu eyo si nnyanja bannange. Kyao mujja tegera biki betugabagamba. Kati katusooke tuddeko wano ew'omukulu ono. Saalongo Gamulenge Jaffu tubadde Mmengo malo muddamu ku bigambo bye yayogedde. Akisookera ddala obutambi bw'engenda okuzannya ngenda buteekako information buli omu gy'agiwulira. 1. Wikyeno yennyini Saalongo Gamulenge yafuna kye tuyita okwogerezeganya ne munnamawulire n'ambuuza ebibuuzo n'ateekamu obulimba obutenkanika. 1. Tubadde mu process y'okubanja obuyinza obwetwawangula Museveni n'abubba naye sijjukirako olunaku nalumu ku bakulembeze ba National Platform okuli yamukubira essimu kuba namugambye aleeta obujulizi nga buli maloboozi nga waliwo oba president yamukubira oba Joel Ssenyonyi oba Mpuuga Munne oba omuntu yenna akyaganya obuleeta wabula ye agenda mu maaso n'okulaga bannayuganda nti twamukako okujja okugamba nti tubanja Victoria ffe obuwanguzi waffe. Kino kyeyayogedde kikyamu tekiriiyo kubanga bo bakolera gavumenti kwagala kubuzaabuza abantu. Mu interviews yabaddeko oli yagambye wulira aba NUP ne bagamba nti olabi Katikkiro bw'anaayogera tugende twekalakaase tuggyeyo obuwanguzi bwaffe abantu bajja kugoberera nga mbyogera nti nze ntegeka okulonda nobeera mu kattu kakati nze mbeerawo wakati
kati balina bagamba ndiwe NRM bano bagamba ndiwe NUP nze ndi w'abantu bonna owekitiibwa abaana bannange nekintu okuli Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo tugendagendayo Mayiga bw'obanga olimu n'amateeka era nga wasoma bulungi nnyo ng'era mu kooti baagala bujulizi twagala otuleetera obujulizi ng'abakulembeze ba National Platform bakubira essimu nga gwe bagenda bakubira essimu nga bakugamba okunga abantu beekalakaase babanje obuwagizi bwabwe njagala oleete recordings ezo oba oswaze sitaani ogambe yakubira essimu nga ziri maloboozi nti twakugamba nti tubanje oba obuki obuwanguzi bwaffe ffe kyetubadde tuteekako ennyo essira gye okuvaayo ng'ali mu institution mu ofisi y'obwakatikkiro okondeminga oba okuvumirira ebikolwa by'okugoba abantu ku mataka okuwamba abantu n'okutta abantu byebikolwa bisatu bye tugamba okubyogerako n'obigaana era tobyogerangako nga bwe kyabadde nti baakutte Sebuufu Edi muzzukulu wa Nambi ne bamutulugunya nakatamanyikiddwako mayitire n'ogaana okuvaayo okukyogerako wabula gwe n'ogenda mu mikolo gyo n'otuuka n'ogende wa mukulu Sudiiri okumukubagiza naye ng'ate muzzukulu wa Nambi tomwogeddeeko bye tukugamba nti gw'olina bw'okolera nga weekweka ssebo njala kutegeeza bukyanga olya myungu ku luno walidde butanga okola blackmail no propaganda nga weefula nti oli smart ffe tetukusaba ngako kujja kunoonya buwagizi bwaffe kuba tusobola bwebangiza naye tetwagala bulimba na kuwayiriza kigambo kyususse nga weekweka oli musajja wa NRM era oli RDC wa Museveni Mengo okolera Museveni yensonga lwaki gwe n'empuuga kyabanguira nnyo oggula abambi ba parliament ab'emitwe eminafu abali mu Buganda ne mbakyusa ne baganda n'okwogera ku nsonga eziri mu eggwanga nga wetwogerera essaawa zino eriyo ba MP nga ba National Platform abatannapostingako wadde okugamba nti firi edi mutwe waliwo wakana mu comment tulina bamemba parliament 56 abali ku kadi ya National Platform njagala ondageyo platform njagala ondaga 56 bonna nga kuliko eyagambye nti firi edi mutwe batondo nyo tebaweradde 10 abali ludwa kubanga bafuna order okuyowa Mayiga ne Wampuuga n'empuuga yenyini tana posting kabera bedi bwani kabera kakondi kabwe tebanna kwogerako kubanga ono kenyini Mayiga yaba controlling anda Mpuuga ekyo tukimanyi bulungi nnyo awusagala kulwawo nkutadde ke katambi akasosa katambi akokubiri wagambye nti mu interview tomanyi lumbuye naye wabasaba bamukulageko oli byayogera n'ogamba ayogera akadula amaaso awandula amalusu akola buli kimu nenga n'ensonga zayogera tozitegeera ebiseera bisinga omuntu bw'akwogerako aba alina ensonga lwaki akwogerako era ebiseera bisinga omuntu atalina makulu tebamwogerako twogera ku bantu balina amakulu yensonga lwaki nze simala gakola video kwogera ku buli omu njogera ku muntu amatalinda bwe kityo bw'ogamba nti emyaka ena gye nkoledde kuno nga njogera ku nsonga za Buganda mu kutaasa Ssaabasajja Kabaka gwe toziraba mu makulu nga twakuforcinga n'ojja n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka yalwala alaji wasooka gamba akabaka mwali ali mu Buganda alamula ne ngamba Baganda Ssaabasajja Kabaka bamukusiza bamututte Nairobi ali mu mbeera mbi omusajja oyo n'agaana okubala ennaku eziwera ne tumuteekako akasigiri mpaka lwe yavaayo n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka ali Nairobi era alaji yamuluma alaji webimuli kati ongamba otya nti ensonga zenjogera ku Buganda tezirina makulu nga tende erinnya lyange olimanyi buli kimu okima kitegeeza nti nina amakulu n'ensonga zenjogerako ziwulira bw'oli bulungi nnyo kano ke katambike wayogedde ngenda kuddamu bw'atyo yayogedde njagala omuntu alina obuvunaanyizibwa ave yayogere nga si bano balumbuya ababeera ku ye lumbuya omumanyi muwulira nze simulabangako bwe nali mulabyeko bamundagako olumu bamundetera nti nabagamba njagala kulaba lumbye ne bamundeetera ali awo ayogera amaaso ne gagejja nakola nadde eno nadde eri nafeesa nakola ki ne ŋŋamba bano ab'ekika kye nga balabye akola mulimu ki kati mugumbuulire gwakola yakeera ku mata akola kino bano ani abatuma bano alright ogambye nti naddaawo n'afeesa n'akanula amaaso akola mulimu ki mukulu katusookeraawo
ndowooza mu bantu bonna bali ku mitimbagano kuno ku social media nga boogera ku nsonga z'eggwanga kiri ku likodi gwe ne mukamaawo mwali mu okumanya lumbu ye yaani ate tatemujja musobola nga bwe kiri nti omulimu gwenneewa nagwe wandi self employed wano nkola omulimu gw'obwannakyewa saawe wa bbaluwa nze neewandiika so singa gwe ate ali mu office ey'owakatikkiro ng'oli ku mulimu gwe baakuwa ate ne bakuwa mu office n'olemeramu ezo zenjawulo bbiri. Ekyokubiri njala kutegeeza ogenze n'ogamba nti n'ab'ekika kye balabye. Of course mu kusooka baali balabye niye oluvannyuma baategeera omweyaso gwange n'emirimu gyange neddira mpindi li muzzukulu w'amazige. Mu bataka be wali oyisizaamu olugaayu n'okwagala okumanyira saako n'okuzanyisa emizannyo gyo mu Buganda mazige wali omulabyeko ng'omuzanyisa emizannyo gyo era mu bataka abatono abo wakozesa emizannyo gyo gwe ne mukamawo nabbosa wali owuliddemu jjajjange Maziga ow'Empindi wali omuwuliddeko muvuyo bwonna era ali owuliddeko nga batuzza press conference oba olutuula lw'abazzukulu ne bagamba nti lumbuye byayogera bikyamu oba tumuzaalukuse ndi wampindi jjajjange Mazige emuyenje mu Busiro wali omulabyeko mu ssaga zonna ez'ebyokabaka bwa Buganda ku mivuyo gye mutadde Mmenga wali omuwuliddemu oba ali owuliddeko kubanga wagezaako nnyo okunoonya munoonye Mazige mugambe nti omwana atufukidde enkukunyi muki mu bikunta era n'olemwa kati nkubuulidde nze sinoonya mulimu nze sikozesebwa nga ggwe ofisi oli mbuya wa Katikkiro ogwo si mulimu gwa nnyoko si gwa jjajjawo si gwa kitaawo era singa obadde toliko contract ate nga ne contract yaggwako dda wandibadde wavadde Mmenga awo oyagala tugamba nti Bakatikkiro bonna abaavaako awo gwe ofisi y'owa Katikkiro wagigula ofisi y'owa Katikkiro wagigula nti kati gwe tekyali Katikkiro nakkirizibwa kujja mu Buganda nga bw'okitwala mukulu njala kugamba ekigambo kimu fewe twawulira abantu abategeera n'abatategeera yenjogera jjojja n'oyogera egireegerera njagala omuntu yenna gw'otaliisa gw'otanywesa gw'otasuza oba gw'otasusula school fees omwewalanga nnyo omwogeramu ng'omugireegerera kubanga nze njala kuga ekigambo kimunnange nze atammanyi yakeera ku makya nanjogerako naye ammanyi tasobola kunjogerako lwaki omutwe ogwange tegupangisibwa sideritinga video gye mba nkoze ebeerayo kubanga ngikozesanga obujulizi kati mukulu gwe oli mu yafeesi ey'obwakabaka bwa Buganda ku contract nze siri ku contract ndi mu kulibaletinga ggwanga lyange era werikera nekya ne likyuka ne mu kyalo nkeera genda kukwata nkumbi kuba sira kye neetaaga nga ggwe ekikuganya okuva mu bwakabaka bwa Buganda kubanga obubbye emisango gikulindiridde oyina n'emisango egyekuutiriza ku manisirota n'assassination egifutubadde mu ofiisi yo gy'oti okuvaamu kubanga bajja kukwata ekyo nawo okimanyi nze kitali ku nze okitegedde bulungi nnyo amannya gange nzirungi ekirungi omumanyi otegedde bulungi nnyo twawule wakati w'omukozi neyeekozesa nze neekozesa kubanga mu kusooka wasooka n'ogula abantu bona ku social media nze sirimu oba ogula mitwe gyabwe gipangisa nno nze sikuli omutwe gwange nsula enjera ku lw'eggwanga lyange ompulidde bulungi nnyo kankabalire muwulire bulungi nnyo bwe yagambye kujja okukuyisaamu eggaali n'okukuvuma weeba anti abantu bantya bangi bw'olaba bakwogerako kitegeeza nti oyina eky'omuggundu ky'oliko buli olaba omuntu ng'alina eky'omuggundu olaba bwe nava mu mmotoka ewammwe nga tuza okuziika Robert Byajinga kubanga nali mmanyiddwa nti ntuuse kubanga obwekitiibwa atuuse abantu bonna ne boogera n'emizina leero boogera bwe nava mu mmotoka nga nzewa mu okuziika Robert Byakinga nabagambyeko nkyanoonyereza oluganda oli wakati w'Amayiga ne Makoona naye bwe yava mu mmotoka ng'agenze mu kuziika ewaabano ono omwana statement eyo temwagigenderedde waliwo omuntu gwe sinnafuna naye bw'onooba kw'oli ennamba yange ogifuna ompe information ekwatagana ku nsonga eno nina information endaga nti muli related n'oyo omuvubuka Makoona oba Makoona oba yaani kyovula nti ogenda nti wagendayo mu kuziika
tujja kujjayo obuvo n'obuddo ensi ejja tegeera nti office gy'olimu y'Abaganda naye ng'oli Munyarwanda bulijjo weebuzabuza ng'afukaana aba awo nkumaze n'eyo video ndi waddembe kati ogijjamu kubanga buli kyemba mmaze wano mba nkijjamu akayivu yange tugende ku video endala bubudde tulina butono. Alright, wano wagambye what? waliwo ko yavaayo publicly n'agamba nti noba n'abanja Kabaka lwe yali omukosefu. Nze nange namwewuunya essimu yange agirina lwaki tankubira n'ambuuza Kabaka gyali. Ekyo kimu nkuwulidde nti essimu yange abadde naye okuva mu mirembe egyedda nakati agirina lwaki teyambuuza nti owayi Kabaka aliwa muko bwe tusisinkanira tweyita muko buli lwe tusinkana lwaki teyambuuza nti Kabaka aliwa. Ekyo kimu. Ekyokubiri nali njogedde si gumu si ebiri si esatu nti Kabaka tali mu ggwanga jjanjabwa kati ate yali ayagala tumumubuulire mu ngeri kindoza kyamuwuba. Omanyi Kabaka bwe yali tali mu ggwanga abantu bayogera bingi abamu ne batuuka n'okujjamu obwesigwe nga be bannonda. Omwami yavudde n'agamba nti President wa Afriba Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Nambi muzzukulu wa Gaira Gajule mbu kunaku olumu yavaayo n'abanja Ssaabasajja Kabaka. Banyabo ne bassebo mwenna omukulembeze omulondo Robert Kyagulanyi Ssentamu tabanjangako ku Ssaabasajja Kabaka. Ono agembwa mbu president alina enamba ya Mayiga lwaki teyamukubira mbu kubanga ebiseera bingi Mayiga yagamba Abaganda Kabaka mbu ali bweru agenda kujja. Njala babuuza wano ani yatandika ensonga za Ssaabasajja Kabaka okugwa mu lukwe lw'abantu teyalinze? Emirundi emeka gye nabanja Mayiga Ssaabasajja Kabaka gyali Mayiga ng'asirise ne tutuuka ne bamuwangangusa ne bamutwala ne Namibia nenzija ne bagamba bamututte Namibia ku ABCD Mayiga n'asooka ne yeekuniza oluvannyuma najja nava confirming nti aliwa ali Namibia. Mu kwebuzaabuza ng'afukaana abantu gonna mazzi musajja mukulu Professor Balde Lukaterega yayimuka mu lutuula olwali mu lukiiko lwa Buganda n'amugamba waayi ffe nga ffe abalinamu obuuma obwemala tetusobola kugenda kulaba ku mutanda wa Buganda tumutwaleyo ku ddagala lyaffe ery'ekyogo ery'Ekiganda n'anaabako byeyamuddamu abimanya ate alokutambulira kusibira y'amenvu. Bino ebiga bya Professor nga sinagenda ku biga bya Professor mweke nnyini wano ng'oggyeko nze mwatandika okubanja Ssaabasajja Kabaka lwe baamukukusa omutwala e Nairobi video zonna nzirina obudde bunaatumala. Kale munsonyiwe kansooke nzireko eno mu archive katono nnyo oba nzirinamu wano bazirimu eryo sima okay zizino wano wonna nga tufaafaagana Mayiga Ssaabasajja Kabaka bamukukusa olwo ngensi temanyi busiya kankabadde mbusiya ku boda ngensi temanyi manze mbera muno ne information ya archive yange ogiraba huyo nga bamukukusa katika tudde wali mayinza bano mbaagala nnyo bano abayita Abaganda kati yavuddeyo n'ayogera bw'ati waliwo ko yavaayo publicly n'agamba nti noba n'abanja Kabaka lwe yali omukosefu. Nze nange namwewuunya
essimu yange agirina lwaki tankubira nambuuza kabaka gyali ekyo kimu nkuwulidde nti essimu yange abadde naye okuva mu mirembe egyedda nakati agirina lwaki teyambuuza nti owaye kabaka aliwa muko bwe tusinkana era tweyita muko buli lwe tusinkana lwaki teyambuuza nti kabaka aliwa ekyo kimu ekyokubiri nali njogedde si gumu si ebiri si esatu nti kabaka tali mu ggwanga jjanjabwa kati ate yali ayagala tumumubuulire mu ngeri kindoza kyamuuba omanyi kabaka bwe yali tali mu ggwanga abantu bayogera bingi abamu ne batuuka n'okugyamu obwesigwe nga be bannonda. Right. Kati muka video yako gambye nti oli muganda oba cousin brother agambye nti amba atuuka n'okujja mu bwesigwe ganti be bannonda. Good enough. You've stated it, bannonda. I'm not appointed. You were appointed. And you were chased from that office, but you refused. You were appointed. I wasn't appointed. I'm self-employed, self-appointed. Do you copy the difference between me and you? Oli kumulimu goba kuokola ne bakugoba n'olemerawo nze tebannonda ko teri yannonda neronda era emirimu kyagikola ku lw'eggwanga. Oli kumulimu awo osasula State House kubanga kabaka yagobadda kasito okyogedde nti be baakulonda. Eyakulonda yakugobadda kati wamulemeza. Tomukiriza kutambula ngolo empira gy'ebika by'Abaganda ejjaguddwawo jjo era yaganye okujja ne mukusabira mu kuweza emyaka 7 yabakuba ekimoni n'agaana nga abaseddekezi bonna bali ku mukolo ogwo. Kati Kyagulanyi president of yagamba nga kigambo kimu abambuuza ensonga za Ssaabasajja Kabaka mugende mubuuze Mayiga ezo statement muzimanyi bulungi. Buli media na mainstream media bagezangako nnyo okubuuza presidenti nga baagala omuyingiza mu nsonga za Ssaabasajja yabagambanga sinze Katikkiro mugende mubuuzaani Mayiga ekyo yakyogera wabula yatugambanga musigale nga mubanja Ssaabasajja Kabaka mwabasigadde naye nze agala okumbuuza ensonga ezo agenda abuuzaani agenda abuuze Mayiga ensonga za Buganda n'ez'ebyobufuzi za byabufuzi ye yatuga musigale nga mubanja ekyo ndowooza kitegedde bulungi nnyo. Kati bogamba nti wagamba nga Baganda Kabaka gyali Professor amuddamu kimpozi mbuuza ngeri Ssaabasajja gyali obulwadde n'agendeeyo kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako obaolyawo ne tumutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola. Profesa yabuuzizanga abantu bayinza okugenda okulaba ku Kabaka akati singa ngamba Obuganda nti mugende mumulabe Profesa bazabamukaba n'agenda ennyonyi tizibulwe n'ebifo katuleke naye Kabaka bamulaba waliwo abamulaba abagendeyo ne bamulaba abamanya nange bimukwako mbimanyi era kyevudde ebibagamba. N'omulangira Jjunju mwamuwulidde naye bwe tuna mwamulaba Kabaka yali waali wano naye nga abasawo tebaagala abeere mu mikolo ndowooza mwalaba n'ekinkuko eggulu limu mwamulaba mu lubiri baagala amala okutereera bulungi naye nga waali era nga munzisa oba mukiyita mutya akazito nga munzisa akazito naye obulamu bwa Kabaka kyekisinga obukulu. Ekirungi ebigambo tebitta ate tebyerabirwa ndowooza owulidde bulungi nnyo. Mu kkowa eryo Abaganda njala bajjukire enkwezenge z'Amayiga nabagamba wano nti President yali yeesonyiwa abasajja b'Emmengo n'akabinja kaabwe. Nolwekyo Sandra ngenda okusemba buzanya video eno mujjukire ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7 Mayiga kennyini ng'akolagana abantu mu Ekereziya baaseetinga bafune ekifaananyi wakati wa Demapoga ne President of Robert Kyagulanyi Center. Muzena kibagamba mu kusooka nga tanavaayo publicly kyogera era yakyogeredde mu presco yakyogeredde mu kumubuuza ebibuuzo ono bakazi nibo baani Makona byamubuuzizza
Nagamba ffe twateekateeka basinkane ndowooza owulira olyoka otegera enkwezengezo omusajja ono. Bwe twabadde mu kusabira Ssaabasajja Kabaka ku myaka 5 mu Lutikko e Lubaga twabatuuzizza wamu. Twabatuuzizza wamu. Era bali live kusanyuka. Twabatuuzizza wamu, se twabatuuza wamu. Mwe mwabatuuza nani mpozi? Kereziya okolamu ngaani? Mwe mwabatuuza gwe ngaani? Mujja tegera enkwezenga eziri emmengo naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekirwa. Ekikulu kyekino. Buli munnayuganda alina wooli njagala owulize message yange eno olwaleero ogiwulire bulungi nnyo. Nga gano ge mazima agakaawa. Tuli byabufuzi. Tulwana era tugezaako nnyo okufuba okuggyako gavumenti ya Nywandwe tibahabula tabasirwa mu buyinza. Naye tujjukire nti omusajja gwe tulwanyisa mubbi mutemu takyaswala. Bwetu tonaffe tulina okuba nga tetukyaswala. Okusookera ddala buli muntu yenna n'aba atya okuswala struggle beekulemye. Omuntu yenna n'aba atya okwogerako struggle beekulemye. Nyandwe Yosoferi yalowoozesa abantu n'abateekisi b'akatambaala ng'ayita mu institution zino bbiri ye nga waakola ebibye. Museveni yakozesa institution eya parliament okubuzaabuza abantu nti ensi etambula n'amateeka gakola. N'akozesa ne kooti n'abalowozesa nti amateeka gakola. Naye ye bwe yali agenda mu nsiko teyeebuuza ku kooti era talina musango yawaaba nga agenda mu nsiko. Alina recording nga Museveni akoze awaabye musango mu kooti mu kalulu k'ekinaana aleete rekodi eyo teriiyo. Yakwata bukwasi emmundu n'agenda mu nsiko kubanga yamanya nti ebyamateeka tebikola. Kati ebyamateeka ebiba tebikola kati agenda gakkiriza ddi okukola. Awo kategedde. Museveni yita mu kalulu ka kinaana. Si yawangula, Ssemwogerere yawangula, ye yasembayo. Naye mu kifo ky'okukwatagana Ssemwogerere bawaabire akakiiko k'ebyokulonda ne gavumenti yakwata mmundu n'agenda n'amenya amateeka. Kati gw'osuubidde Museveni essaawa zino yamenya amateeka na kati amateeka ye gaalimu ayinza okugakkiriza gakole nga mu kusooka teyagakozesa. Ekyo kibuuzo nkibuuza ggwe. Museveni teyagobera amateeka mu 86 n'agamenya kubanga bw'omala okubba akalulu ogenda mu kooti ne weemulugunya. Yagaana okukozesa amateeka n'akwata emmundu n'amenya amateeka n'afuna obuyinza. Kati gw'osuubidde omumenyi w'amateeka asobola okuteekawo kooti z'amateeka ziyisa amateeka era zigateeke mu nkola nga ye mumenyi w'amateeka. Y'ensonga lwaki omwana we awamba abantu n'abatulugunya n'abatta n'agulya mainstream media okujja omusiiga akazigo. Oyo omwana ekikolwa kye yakoze okututinga Edi Mutwembwe yamwina mu basement yamunyigiriza Lunyankole yandibadde yavuddewo dda. Nga tana asobola kuyimirira kwogera. Wangali yayisizza kye bakuntumye kyagaanya okukola. Kooti yayisizza dde ekiragiro kimumulete mulaba yagaanya okukola. Kati musuubidde nti oyo yagenda okukwata amateeka gakozesa tekisoboka. Era na wano njagala bategeeza. Abantu bangi bantuukirira to promoting ono MP to promoting oli MP to promoting ono MP to nambagabana please. Twakola omulimu wana abaana baakola omulimu. Mukalu akawedde. Eri abantu bakuwa pressure. Eri abantu abaafa. Ng'oggyeko ba comrades ba foot soldier abawambi babattibwa n'abali mu makomera essaawa zino. Eri abantu bakuwa pressure ekintu ekyo. Nga bafiire ba MP bibagulira sockings bibakubira ebipande bibasasulira ssente z'okwewandiisa bakyali ne balya mu bannayuganda olukwe nanga amaanyi we ganzigweramu agawagira bannabyabufuzi naddala ba MP. Ne mbagamba fokasi yange eri ku president kati. Main focus yange eri ku president abasigadde saagala kumanya ekyo kyonki bagamba kubanga lwaki. Wali otuddekawo ne weefumiitiriza nti essaawa zino buli mwakubisa posta nti mundabiranga 26
okimanyi nti bwawangula yaba alinze kulayira aba afunye omulimu nga mu main cause yammwe ey'okutwala entebe yagivuddeko alinze kulayira osobola omugamba akyankalanye eggwanga nga yorodi amanyi nti alina wini. Can he do that? Can he do that? Yenyigire mu kucyankalanya eggwanga okujja gavumenti nga bazofuna wini. Nkubuuza sooka okozesa omutwe gwo gw'osuubidde MPyona akubye ekipande olwale bamulangiridde nti awangudde mu constituency ng'afudde ku DR forms ze bamulangira asobola okuga nti kati bagenda kyankalanya eggwanga okuwanja olulwa president oyo. Asobola okugamba nti kati asindika abantu kwekalakaasa oyo. Directs of Geoffrey Rutaya, simanyi Rudamani, simanyi Kagabo, bani twala katugende bona gw'osuubidde njagala oteeka ekifaananyi kyo mu maaso wano otunuulidde bulungi nnyo. Gw'osuubidde nga bamuwadde DRS forms nti yawangudde omugambe nti nangi tugende tusindika abantu bagende ku sukima babanje obuyinza bwa president abo basobola okukikola. Basobola okukikola. Njagala omuli ba MP bane babeera basatu nga bateeseteese pulaani B ng'agirina ng'agimanyiko yekka ngene wabanga agimanyi nga basatu ngati nga balina pulaani B nga main focus yaabwe si yakuwangula wa MP bambuulireyo. Bino byonna oyo vurugu RDC puso simanyi minisita ambasada bonna yenna mukulu waabwe era asobola okujja parliament n'agikendeeza okudda ku member parliament 10 ye fountain of honor ye president abasigaddemu kagwa nyuma. Obuyinza buli mu state house buli ku president abasigadde bonna tebalina kye basobola kukola ne mu mateeka basobola obba dissolvinga. The main point ya kutwala president mu ntebe si bano ba MP bakansala simanyi baani bano beetunda dda already batusindisemu enkweze nge zirina center at their disposal bakuba campaign. Essaazi no tubaga bave mu parliament kuba teri kiriyo bali busy bakera mu parliament. Nza mu so disappointed kino kibabulya mu so disappointed. Bekuba kuzoganya Museveni mu mateeka tewandi badde MP waludda luvuganya kabere wano pungali mu parliament olwale bandi badde bagivaamu dda buli kintu no kitunga tekiri legitimate bakyali mu parliament. Mukulu gyo Senyonyi abantu bootola bakola ki mu parliament bonna bagive mu parliament teyina mugaso. That is useless institution teyina mugaso. Bonna mwandi badde kati mutuula mu separate meeting tujeko tutya omusajja wadde akalutuka planning ati kajja protestive vote gyali waliwo ekirungo ekibula mu protestive vote. Tulanga protestive vote abantu bagende bewandiise tugende ne waliwo ekirungo ekibula mu protestive vote. Nga bonolyeko ya KFC nolya chicken tonight waliwo enjawulo wakati wa chicken tonight ne KFC waliwo ekirungo ekibula mu protestive vote. At this particular moment, mumate musola kwefiriza gino emyezi omukaaga egisigaddeyo muve mu parliament. Then muba mugenda bwere mu kwesimbawo mwenna. Ekyo kyo nkibagambye. Mukana akaseera bwe mmanga temusobola kwefiriza lino bbanga lisigadde muve mu parliament. Wallahi mu campaigningira bwerere. Nze main focus yange ya president kubanga is the fountain of honor abasigadde saagala kumanya. Ekyo kyo nkibabuulira. Okusinzira ku birivu yange n'embeera y'obufuzi nga bwengiraba waliwo n'abantu abatasaanidde kujja nti agenda kwesi even though it's their constitutional right. Nkiddamu kino you may quote me wrong but I'm right. Bwe tuba tuli mu revolution yakujjako Museveni some people they don't have even right to contest. It's like we are in business, si business ya kukyusa ggwanga, twagala kukyusa ggwanga.
Kansooke nkibajjukiza. Museveni alinako MOP yenna. Wotegeera nti abantu bano bafu nnyo to the extent eriyo n'abahating ababloga ba national platform tebaboogerako bubi naye ng'ate ensoli yiye gwogamba nti bloga akwogeddeko bubi gwe ki ekituufu ky'okoze kiyandibadde ayogera ekituufu kye waakoze. Esigaredde kiko 15 kanzi okolemu kino. Gwe chapter leader ali mu America, ali Canada, ali US, ali luddawa ogamba bloga akwogerako bubi kiki ekituufu ky'oli okoze bloga n'akyogera nti kibi? Answer me. Era Mr. President nkusaba before nga tunagenda mu active politics kola lishafu eyaba chapter leaders bonna. Watugambye tugende tu demonstrating abali abroad n'abali waka. Some people tebakoze tebana posting na kupostinga bya Eddie Mutu wa demonstration tebana posting nesize mutu zitakola demonstration. Nkubulya Mr. President ba chapter leader basingo bungi wona mu diaspora. Those are sale of items bazitunda that ziwo just chuma zange ntekuma mu kyoto. Activities ezaliwo lulize ziri wakati bava bachuka bagenda bafo baba baliwo baliwo. They are the one. Why are they not active right now? Nze seku nabaga n'omuntu mukwano gwange nkubulya kikyamu nti kikyamu ba chapter leaders mainly abasangibwa mu America ye baspia head bonna bafu. Hate me or believe me or not, but never fool. Mr. President Koralishafu. What we told again towards one or last lately between towards one. Chiche mwaliko, ereche mwali mokora kubanga, information ye fuluma. Nchono gundi mufu, oli gundi mufu mwali mroza cho moteka kunga. We don't have answers. We don't have answers. Tetugenda kuddamu kubulya abantu wano. Nawe njagala tubere wano njagala tubere bantu fera tukiriziganye. Amanya gali mu chapters mu kaluka 218 mugumu gakyaliwo. Nze mbooza kye kyatuukawo. Ekisinga okunuma ye mutuko kwambala nga ategeera. Najja ne presenting nga ategeera. Ne inside in him akimanyi nti is a traitor. Kyekisinga okunuma. Saagala muntu ayambala image yandiganga munda musege anuma nnyo wadde sirimu temuwabula bampulya njala mmoto gaffe. Kyekisinga okunuma. Kati the biggest number of those people they pretend to be that they are in struggle. Why nga tebali mu struggle center bali asete za mayiga bali asete za musajja bali ku monthly allowance. Nga tugamba nti kino kikyamunoga oyo bloga ayogera bubi ba bloga abatogera ko bubi kubanga tukole ekirungi ekisaanidde okukola bwe nakwogera ku lwaki mba nkwogera ko ng'okoze ekirungi. Oyita ku social media platforms nga banyumya ebintu ebitakwatagana ku struggle wadde ogikyusa nga balinga amalamu abantu amaanyi. Ate struggle ekyali nto tetusobola gamba abantu genda kwekalakasa gwengaani. Ekisinga okunuma nze nyinza obutaddaka gavumenti batekyuse naye ng'eri abali mu struggle bafuba okulanga sisitimu ya Museveni eremerako be bamba bajoga nti Kyagulanyi yalemwa naye nga bebadde bamutuulako indirectly nga bakikola musajja atatamanyi. Kyekisinga okunuma eri abatudde mu strong bambala enkofiira za national platform bambala enkofi bambala bulungi nnyo naye ng'ekiro n'emisana bakolagana ne Museveni be bagenda okuba boogera nti Kyagulanyi yalemwa talina kyasobodde kukola naye ng'ate bali kirumira mpiye bbiri emisana basiba ne Kyagulanyi ekiro bakolagana ne Museveni ate okumulemesa. Information ngefulu bali mu public domain oyo munyampi oyo mufu oli gundi nono nenga abantu bakitutte for granted bino mwakira kiri nomo. Bino tujja bibagamba munyige nenga ge mazima.
Akalulu is our primary target. But twetaaga value added actions to tackle Museveni. Goyagala kungamba nti Uganda yonna musobola okulawo abantu basatu abeekwane bagenda batandika okukola ensasage, okukola surgical operation in different areas of the country. Nga mwina sente zikuba posta, mwina sente zikuba laale, mwina n'ebidongo mutambula, kiki mugezaako protecting awo? Museveni kati akimanyidde tuwogera tetulina action ekyo akimanyi bulungi nnyo ti abanupa bo balungi mu kwogera tebalina kye bagenda kunkola. Omuntu asinga obutiitiizi bamuyita Museveni as long as nti awulidde waliwo ekintu ekihappenings nga takirinaako information etakimanyi aba yadduse dda. For your information, nkoyagala kutegeera Museveni alina system ey'okugula abantu. Kati kino mbadde mukimanyi nti Museveni oga nti yakuba kabamba ne barracks ezisinga obungi n'amasasi tegavugayo bali bamaze dde okukwatagana balina connection ne ba commandants abali mu barracks ezo baatukangayo butuusi nga bali ba handling over. Obadde okimanyi barracks ntono nnyo ezavugiramu amasasi, obadde okimanyi nakuno okwalira akimanyi yibagamba yakaba wavugayo amasasi batuka kati ye system gye bakozesezze Kongo okutwala ebibuga bagenda tuuka nga bajjena basinga obungi babaguze dda nga badduse dda balesa abaana embuzi ziryawo nga tebaliko command. Ye trick na kati gyakyakosa gyakosa ne mu kinaana kugula bantu kulemesa kintu oli ajja nayambala enkofiira people power ng'olaba ayogera kumbe nkwezenge ewedde. Museveni kyali mu kkola olwali y'omulimu gwe gwakugula amulemeredde ng'amutta. Buli muntu gola banga bamusibye ne bamulemezaayo oba buli muntu gola nga bamusse oyo aba yagaana ebintu bya Museveni. Yagaana ebintu bya Museveni. Kino kibagulira essaawa zino abeefuna nti benkyukakyuka be bagenda okuba pulezidenti waffe gye bujja ku Katonda nti yalemwa nti yalina kiddako bennyini abo kubanga bakirumira mpeyi bbiri. Omuli ba chapter leaders, omuli ba MP, omuli ba chairman sifiri, omuli ba kan, olane ba foot soldier befuula bamu n'abagambo simanyi biki bavuma presidenti. Azaale ekibi akiwongera bw'oba ayingira mu struggle gibeeremu w'ogifuumira kitegeeza nti gwe main aim ye yali yakufuna ssente okitoogende. Main aim zammwe zaali zakufuna ssente mu kitemu era buli yava mu struggle currently obanga foot soldier oba yali bodyguard wa president main aim yali yakufuna ssente era olwazifuna yagenda kabiri munnawulire nga yali ku timu ya president nga yagenda olwafuna ssente yagenda. Abalina ekigendo ky'okuggyako Museveni weetulya tutukyaliwo eriyo n'abajja okugenda nga main aim yabwe yakufuna ssente bazifunye bagenze bafunye numbers. Ate teri muntu mubi nga traitor alemera alemezaamu ng'ate alemesa abantu abatuufu. Teri kintu kinuma nga traitor to pretend. Kinuma n'empulira obusungu nga mpulira ebigere bintokota nga ntulira ba traitors balemeza mbeefuula nti bali ku mulamwa ekiro nga bakolagana abasajja ssente bazirya buli kimu bakikola bebambulira ki ekiddako kisinuma. Nga balina ssente ze babawadde mu kifo ky'okukwata kale nze kekyo kankireke nze kankole gurupu eyange lwaki tubeerewo nti tiimu egenda okukola surgical operation then otujja okumanya nti muli mu system naye na buli omu ayagala kujja kwefuutiika njagala kwesimba njagala kwesimbaawo dijjirwe mugenda okufuna ekinyegenyege ekiga nti katukoleko surgical operation. Museveni nga tukolako surgical operation, is he different from us? Is he more special than us? What he did, we can do it. Kwa itagoberera amateeka. Kyandi badde kikyamu nnyo singa tuba tubagisa gavumenti egoberera amateeka. Ni gavumenti egoberera amateeka kitegeeza naffe tulina kufuka bamenyi b'amateeka. Tit for tat. Ne buno ogati gweyagala amateeka ng'ate oli gw'olwanyisa yetayagala amateeka mugenda kumala kodde.
bine bigambo byange mbyogera ate mbivunanyizibwako anaawulira nga tobifunye bulungi oluwa ddembe si deleting video zibeerawo ompulya bulungi nnyo nze mbulamu bwange sikolagana muntu nkwenzenge sikolagana ba traitors obanga omuntu opretendinga sikolagana muntu apretending I don't kati kyekizibu kyetulina gononga nti oli mu MP nga tasobola postinga free edi mutwe free political prisoners nga toyina wadeka option ak'okujja envunza mu kigere ky'omuntu nga toyina wadeka option ak'okugenda okukola surgical operation ku muntu ali against the change kubanga abasajja basasanyize sebawadde ssente emisana musiba na Kyagulanyi ekyo musiba na Munamuhoozi musiba na Janet musiba na Museveni musiba na Sali Musale ninga muga mwagala change nga namute mwina mirije mukola mwina ssente empya nekade muzijja luddawo kyokka abane bajja ne boogera mu ngati abaana abo bonga struggle yes kyayogerako kituufu kubanga kola ekituufu lebo tunajja ntwogera ku kituufu ekyo nti kikyamu mutugemenga mukola ebituufu then tujja sirika tetujja kwogera ku bituufu byammwe naye mukola ebikyamu abaana bajja byogera kate baddembe kubanga bali mu struggle abamu tebagenda kuddaka abamu tebakyalina mirimu abalala bakubwa abalala battibwa naye mukola vice versa ne mwagala tubogereko obulungi no abagala obikyusa mujja bikyusa bajja binzi banja biddamu mbifune then nja baddamu abawulira nga bali ebigambo byenjogera tebatambulidde bulungi nja baddamu naye nga kyenjogera sikikola sikikyusa bye bigambo byalero video ewedde mukaba bankumire tusinkane ku lunaku lujja kuba lwakusatu sawa 2 naye in case waliwo information yenda banfunye either tomorrow or Tuesday nsobola okudda naye nga probably munsubiri wakusatu waliwo breaking news oba security alert nsobola okudda ku Monday oba Tuesday nebisigadde byo kusinkana ku lwokusatu ngenda basaba nga nfundikira basebo ne banyabo muve ku diversion z'omugenzi muziveeko tuyinawo local council elections ezigenda maaso tekyali azoogerako tuli ku bintu birala nnyo sawa zino buli muntu yenna yandibadde yatandise dde okubanja edi mutwe wadde olinayo kale ka diversion akatono ka posting ho waggulu oyongere post ya edi mutwe genda ku BBC webateekayo video bakoba ekintu kyonna teeka ekipande kya edi mutwe teeka ekipande kya political prisoners kyetwakolanga mu kusooka mu kampeni ziri zasooka genda ku page ya Bukedde nga bakoze post teeka ebifaananyi by'abakomoredi bonna abawambi babattibwa biteekeyo nga mu comment section genda kwenye TV wa mawuli mutandiko okupostinga ebifaananyi by'abaana biteekeyo edi mutwe by'abakirawo kimu byonna biteekeyo kikolenga comment section eno tactic nagibasomesa okuva dda bwe mugenda ku mainstream media za government zeekozesa okukola propaganda muteekenga ebifaananyi by'abaana abawambibwa abattibwa nga comment section mubiteekeyo byonna mbijjuze eyemu ku nwana gy'olina ne buli muntu anaabira mu comment section kubanga bwe muntu omutambuza information nimuteka ka video kasaba umana teka video ya edi mutwe teka video ya kile okivumbi teka ifana bya president teka buli kimuteka protest vote toteka comment musimayo buli muntu ateka ye kintu nga mainstream media ya government muteke ye ebintu byenchuka chuka nga comment section mbipiring kibagweko okitegere kintu ekyo so muleke kudda okukola bintu bitagasa kubanga ensi fena tujibeeramu ate fena tuvunanyizibwa ku kintu ekyo mukitegedde bulungi nnyo muve mu diversion kuba bagenda tuleeta diversion nyingi nyizi gye bujja kawo nenga buli kimu tujja kikola ekyetaagisa nga mutusabira kubanga ennaku zino nga bannoonya bangi naye ewaffe nzikibwa ttanda kiwambya ku kolansi abannoonya bangi mbasensingira nfuna information ebakwatako naye ewaffe nzikibwawa kiwambya ttanda ku kolansi ewe ule kilometers nga mukabu tuke mitina mu town wenzikibwa bonna basingo bungi mumanyiwo so sina bingi nnyo bengenda bagamba sina byabogagga bigwira mu kaveera so city siwa omulimu nagwewa oba kufa nja kufa nja sigalawo naye unakunikanda bokando bana banga mpise kubanga akyaliwo mugenda nga maso ne mulwanire eggwanga lyammwe kubanga nzimba ngenzo lubimbi lwange luba lukomye temuzikiza mpaka kuwulira bubinkiddamu abannoonya bangi currently era mbasesinga ne information njifuna ngezaako okwekuuma ne sitaani alina obulabe bungi nnyo tomanya
naye nemba nga nvudde banzijjeewo please continue with the struggle tekoma leero eri abajja okujja bansingako era mugende mu maaso nakyo ewaffe mumanyiwo bulungi nnyo Katonda ampadde emyaka egyasukuluma kujja nnyabo kati si kyalina kye neetaaga nasukuluma kujja nnyabo Katonda we yagimuyitira kati ndi magoba ekyo si kitya so go wenago basindika nti ojja onoonya onzijjewo bonzijjewo please sirina kyentya kubanga negyendaga simanyiyo ne ku nsi yansobera sikyagitegeera asimpazi kati nakukola kintu ekikulwanira ggwanga eryo kubanga ne banzika dana muyinza okutunda ebijjana mu bitwala kitegeeza nina okulemera ku mulamwa guno mpaka asirisa afa n'ayogera afa ompulya bulungi no retreat no surrender tetukyasobola kukyuka ne babanga banzijjeewo mugendanga mu maaso ne struggle nze sikyadda mabega Katonda yampa omukisa n'ensukuluma ku myaka nnyabo Katonda gye yamwitirako ndi magoba ekyo sikitya nja kufiira ku mulimu nga Balubu tuyina ebitusomooza bingi ne tujja kutambula nabyo kubanga buli mulimu gubeeramu okusoomooza mba mutwala kino nga waliwo babasika mba mulimu kiri nga waliwo basika kino mba mukola kino nga waliwo bakola kino kati ezo zonna embeera tugenda ziyitamu abajja otuuka bajja tuuka n'abatajja kutuuka tebajja kutuuka tekikuyigula ttama sigala ng'oli ku mulimu kubanga ojja kufiira mu loogi ensi tejja kutegeera ojja kufiira mu kunywa omwenge ensi tejja kutegeera ne bw'ofa ng'olwanira eggwanga lyo ofuuka muzira abantu bangi baafiira mu lutalo lw'ekinaana bamuseveni bakozesa opotinti okuwamba eggwanga kati essaawa zino be beeyagala naffe tukozesa okw'omukisa nti buli muntu comrade yeffe n'avaawo tugenda mujjukira nga tutuuse mu nsi ensuubize tebangako omuntu yenna akutiisatiisa kubanga okufiira eggwanga kikkakatako ebikolobero bikolwa mu Uganda bikkakatako agamba nti ali seefu toli seefu akujjako ffena nga tuli seefu mutandise okulanga embizi zitandise okulya ebyana byazo kitegeeza nti sitaani akumyemu omuliro mu lugo lwe ate buli akolera sitaani manya nti sitaani taleka bujulizi era nawe ajja kutta kati nze kansigale nga sikoledde sitaani oba siridde emmere ya sitaani nsigale nga nina access egenda mu ggulu nabaga buli kintu kyonna kyokola ku nsi kikuvunaanyizibwako ku byogenda okunnyonnyola mu ggulu ne ku nsi mukitegedde bulungi nnyo vidiyo ngifundikidde Mukama 13 mpeera buli muntu jjukira olunaku oyina olunaku lwo lwonna okusinkana omutonzi gwo ekyo tokyerabira nkiddamu buli muntu oyina olunaku lwogenda okusinkana Mukama Katonda wo togenda kwetikka mugugu gwa ngatto z'oguze togenda kwetikka nnyumba matiribona gy'obadde nayo togenda kwetikka mu mmotoka gy'obadde nayo togenda kwetikka mukazi wo oba baana oba ensimbi ogenda bwoku bwa namunigina mu kasuutiko mu kateeteeyiko mu kaboodingiko nga bakusibye akabaazifu ogenda kuleekaanira jjajjaffe Godi Namugereka nga bakusibye n'ebigere azifu ogenda kudduka mu kofini yo ng'oli mbwangu ng'olina okusinkana Mukama wo Katonda kati nkujjukiza ebyensi tebikwemazaamu fokasinga nnyo mu kulekera abalala emirembe okusinga gw'ogga nti olina emirembe tolina mirembe ku nsi kuno olina emirimu egy'okukola Katonda gye yakuwa gikole bw'osirika olina bw'olumya si buli muntu nti alina ekitone ky'okwogera si buli muntu alina ekitone ky'okulwana gw'alina amaanyi agalwana Katonda alwanirira abeeyambye n'abeeyambye Katonda abayamba okulwana entalo zaabwe bw'onoosirika kitegeeza eriyo bw'ogenda okukosa abatasobola kukola ki kwerwanira Mukama bakuume